Kiziba mkuru Yulio Orthodox namungona we bali tuliri wano namungona Yulio bamita Yulio nasomanga na Yulio iso ngatusamba ne mpira ekifamba we bali tuliriza mkuru Salie Kabere mkuru Kasirivu ekifunfugu mkuru Amos Emijera nakasongola we bali kutuliriza kuterawo bantu Radio Beat mkuru Kagwe ekifamba kansala Lubwama Adamu Emijinje musomesa Kiggundu emifunya we bali tuliza mkuru Kabande Kapeka mkuru Kewaze Emijinje ne Serunkume Bulwadda tugume mugwame ne yakugambe nti ja awulya embuya kwali kati afande tugume jambusa embuya era gokujja wano usibira embuya afande tugezako jambusa okulebula jambusa kati mpulidde mkuru Kintunga ayogera kuba minister bekisikirize omwe ali ngatavayo kati awo namwe Miso kisikirize balina gene nalambula ebulambuli nambanze kati enako ezo we najjano nakubulya we nalambula waliwo okusika omugwa wakati wa cases ene Kigu yazimba ku mwala ha nambula yazimba nemba gamba nti buvunanyizibwa bwa cases okugola emyala gino hamusigwe tuwa sente naye amu ngazimbye ku mwala juzaawo ebintu byaffe mu wino mu katale kabali ku ddembe amazzi gayingira ne tufiirwa maati walina omwamu gamba atuwe anti kakati obuvunanyizibwa bwa gavumenti kati ebibuga byonna amazzi gayita wansi ekyo twakimanya gayita wansi naye gayita wansi gavayo ne gaguka ne KCCA mwagala amazzi gayite ku twagala jike obuyumba bwatadde ku mwala ekyo mwali soso okukola kusaba ba plana ba KCCA nti any development yo nanga weri wano mu kibuga hamu ngagirese oba any other person mulino balino okuleeta abakugu ne bakugira amazi ti amazi gane gaba gafuluma mu kibuga gayita wansi deni erije gagene nakwana ekyokulabirako ng'ekya Chicago nti America kibuga biri wansi ku mazzi waggulu ebibuga biri ku mazzi amazi ekikago gali wansi naye kati obuzibu bwammwe ekyempulidde ayogera ffe nze nga minisita natwala obuvunanyizibwa era ne ngamba hamu ku ssente zateekawo bino babadde bagogola binetamu amazi wansi mutano ebyaziba byonna nembuuza mwaba KCCA mukulu ye bamuyita Lugasa betuwa sente mwe mukola ki hamusigwe tuwa sente mwe mukola ki n'ekizibu ekiriwo mwengamwe mwetaaga n'abantu abaweebwa emirimu emwe bwempulira muyita abakugu bamuyita abakugu abamu kye baba bakugu nga tasobola kugenda wali eri n'alambika titukole kino tusobole okubeera n'ekibuga ekiyonjo kubanga abantu ng'abo abamu nga badeveloping ekibuga kyaffe balina okuwakinga ne society kati fese bo badde abuuza aba minister owa disaster aliruddawa ndishaddo minister ayogera ku owa mwaliruddawa nawe gwawera uliriza nti kugenda tutwala obuvunanyizibwa era ennaku ezo nali ngenda wano bayitawo wano ku ministry ya works eri kuba baliyita batya wandegea ministry ya works eri Port Belo maji amataba gali gantutte wagakwataganyiza waliwo edduuka ddene nnyo mukwano gwange akola mu UN muzungu yangamba jangu ntwale alina ennyumba gyakamaliza nanga jangu ntwale ngula amataala ag'enanka agali wano waliwo edduuka ddene nyaawo kati nkuba bwe yakaca amazzi ne gajja mangi nga nyimiridde ku jjinja ngenda okuvaawo nga tusala kati nga nkyasobola okusala naye olwokuba ndi musajja mukulu nati okwogera waliwo omuvuka wa Bukedde yankwata ne mwegayira ne nga tuteekayo nanka eno kuba bajja kuvuma nti abaka palamenti bajeganyo be balekerera ekibuga okufaanana bwekiti ne mwegayirira nnyo bamuyita Musoke sebo tuteekayo ekifaananyi ekyo kati mu kaseera kano ffenna tukkirize nti even a government of NRM is a disaster tukirize gotana ogambira koko kyawa embere kirija sebo bano befaako bokka era bwolaba ng'omuntu ngazze wano abavubuka abamu ne bajja ne bafuluma ebweru w'eggwanga ne bakomawo nga tebeegomba mu bakyawenga ne okugenda ebweru weegomba ekintu ojo kireete wano weegenda ebweru ne weegomba n'oleeta wano ekintu nze ndi wa opposition naye ne bw'obeerawo NRM bamukwano gwange ochulia chenkula mwegomba parliament ennungi nemujizibide emyaka 10 eyamwe eriawo mujizibe mwegomba ngaka tubyongere sinze aijiji tontwasitsako muguwa sinze aijiji tutula wafunda gayatula mu paka parliament eganyo ugaye vice wa paka mugambe owa paka agenda abuze abalokolo
olokolo ndi lwaki kizimbe kigwa namwe temba na sente ne namuga agenda okujja mu parliament Kadaga yalinga walinga bakizimbe ne kakati ndo tekinaze mu muveeko kakati tetulina okukkiriza nti abantu b'eggwanga lino bakkiriza okufuluuta. Minisita najja akaba amaziga in fact sisobola nakunenya ne ba ministers osooka nakubuuza balonzi baayo nti gavumenti yabasuubiza emyaka egiyise okubayamba yabayamba nti yakola ki teyabayamba nene baddamu ne balonda BNRM okitegeere ne Museveni takuwa respecting nga tewe respectinga okulaga obukaawu bwamwe nti gavumenti tebayamba bonna mwali badde mubeera ne bonna basanga beesibye bitisaati bya kyenvu baleereeta gye balonda abaka ba NRM abatali ba NRM walungi nnyo kyenkugambye nti bwe ba NRM tekusaavinze why do you elect them again waliwo ebitundu ebirimu bannamugga utamaguzi gyo birungi nnyo mata nti kakati bw'obanga walonda omubaka we NRM nga be balina gavumenti bemuwa omusolo opposition gyowa omusolo amwe temusolo temukwatako kati golowooza nze bwengula ebigoma nkozesa musolo gwa gavumenti era tujja kutandika okuteekako kyenkugambye bwebanga gavumenti gyowa omusolo tekuyamba oba olonda yaki naye naawe osalawo nti simanyi mugamba nti muli mu bongooterezo ne musigala mu bongoterezo gavumenti tesobola kubayamba nalabye of course nze sisobola kuvumirira nga kintu bwavumye sisobola kuvumirira minisita eyagenze oba prime minister namulabye ali ku kabajaji agenzeyo tati bwaba agenzeyo akulaka nti ebintu byasoba nabo bajja kungubaga ku mirambo giri wali bwakunyita amaaso bwabasa ag'ekisezi bwakaabakaaba kubanga gwe nga prime minister tolina na kugenda oteekesa bikola mu nkola nogaba where the technical people mwasindise batwala obubaafu leero eggwanga lino okukolimire obubaafu obudomola anti nkugambye kuba n'akabaafu ke bamuwa tekawangala myezi ebiri gavumenti erina kapasite eyamba abantu baayo egirina naye nabo balondamu batunula gavumenti sobola kuyamba babongoota twagamba bano abeewaffe eruweero ng'olutalo luwedde nti omukulu ono yalwanira eno waffe ne mukimanyi nti mubongoota mulinawo kike mulaga nti Museveni yalwanira eno nga bonna basanga mu bitisaati bya kyenvu nababobo obukunkumuka ne babalimbirawo mulonda Museveni simanyi obongootere enteekateeka amakulu gawedde gagenda kukolebwa ebyabano bo batonalabako tokuba mu ngalo bategeera kintu akugambye kiefu muzzukulu ne namyalo okuba be batuula wali ku mmeeza naga omukulu akugambye nti naye talabanga kuba minisita bafunga bano ali munderi akyogedde ekyo atidde bajjamu technical people technical people si opposition technical people ba government mukulu Sam Lwanga ekawowoto kajansi aga ku kya disaster mukulu kintu ayogedde bulungi kintu ekyo kigamba nti where the PS where is this kubanga is the solution naga failed state energy is failed state no twaba nyonyolangako nti mu ggwanga eriri mu government ng'esobola okukwata wano sente Museveni n'azimba amakuba Kongo ne musigala nga muzinze engalo ng'ewamwe kuba butonya temujasa era concept y'ekkubo ly'ekongo temwagitegera baka parliament anti era gotoso ya byabufuzi mukulu katuma amazi hajibanyolanga ati gwe kale concept y'ekkubo ly'ekongo eryeti ya busubuzi abantu bali batwala ebintu wane Kampala wakyama kubo mugalekera bajja ebyennyanja ngate wane mu Kampala tewali byabusubuzi amakaya agwe nkubute Kampala tewali byabusubuzi lwaki tebagakola ndaba bakola kati mpita mu kibuga kati enkugambye Museveni olwabalaba ga Uganda eryongera kumuwoomera nkugambye nti abantu baffe abali embaalo babulambuli they are Ugandans they deserve better nze sisobola kubeera nakaseke kubanga ebigwa bitalaje tebinatuukayo ebyokubumbulukuka kw'ettaka terinabumbulukuka nensigala nga nebase they are Ugandans
era nabo ni chenino okukoka kati wali kozetinga mu government anti kakati bwemba government ebyokusindika minister Nabbanja n'abeera ku ka boda ne yeetaleyo nga bwakuba omulanga bwakaba wowe kyebikola ng'ogyeko weereza yeeko Nabbanja ogera ne boda yatuteyo akantu akula kyokogera ku bikola kibyatutte ebitiyo anti kati esente abantu bazibawa amaganda bafuga we yaleeta ekitiyo wano baali bakimugobya bantu yakwatagana ne muwada bakimuwadda we yaleeta ebitiyo wano ekiteezi baali bamimugobya ng'ate bategera muwada abantu kugambye bano nga bakyafuga eggwanga mukyala babingi bano nga bakyafuga eggwanga babalabanga ebyo kubanga nasooka kulaba wano ono omusajja yasooka okugoba abantu ku ttaka awo ekiteezi awo netugamba nti government should plan for the people era ono kyakugamba ekituufu nti abantu bemulaba abasinga abali ekayunga bagenda nga buli disaster yabeeranga government yobote yali yateekawo fact amini yali yakireeta nga banoonya ebitundu ebyo byali sparsely populated nga bagamba nti mubajjeeyo ebulambuli mubajjeeweeyo yona mubateekawo ebugere kubanga ettaka eryo bali muliyita ttaka lya government public land babagamba mubateeke ku public land ebugere akyova olaba eyekayunga eri amawanga ag'enjawulo n'osanga ng'eriyokero n'osanga ng'eriyani n'obuja nenga waawo aluddewo jjajjawe ne jjajjawe babaddeawo we babateekanga kati nze kyensaba ng'omubaka wa palamenti ebyokweziribanga tebikola Museveni naffe ng'ababaka nga gavumenti weeri muggyeeyo abantu abo ng'obudde bukyali mubanoonyeze ngabo olaba mwami Museveni afuna obuvunanyizibwa obufunira abalaalo abava Tanzania abalaalo abava Tanzania ne babeera n'abawa n'emmundu ezibakuuma yitsebo mukama njogedde byanjwanja tomanyi mbuuza bwano tulina abaluddamu abawera Uganda emanyikiddwa okubuddamu abarefugee sebo bano bannaffe si banoonyi babuddamu bajjanga banoonyi babuddamu era bagira ne badda ab'ebulambuli ne kati ekyaka baliyo era ne bavaawo ne badda gye balina okugambye nze bano abalaalo webale nnyo webalibedaliza bw'obanga nga ggwe mwami Museveni afuga eggwanga gurupu z'abasajja bo bano booyita abalaalo emitwalo n'emitwalo egiva Tanzania n'ogiyingiza wano nga gigoba emmundu gigoba entenge endala muzikuumira mu tuleera mwe muzitambuliza ne muwa n'emmundu ezibagoberera simanyi babeere obadde owulira n'ennaku ezo Jenosali Musale ng'agamba nti ultimatum nga tebakwatagana ne President Museveni abalaalo abali mu mambo ga Uganda obadde omuwulira yagamba nti anti abamu baagula abalaalo baavaawa yagamba abalaalo abalaalo balunzi banti baavaawa simanyi gye baava kati nonkugamba kati abekyagala information kifumukuleba yabikukubanga abalaalo bogamba abajenosale yabatuuza n'abakulu b'ebika bonna mu mambuka abakyoli abo n'abayita n'ayita n'abalaalo n'atandika nti gwe oli mulaalo waawa ettaka lo liriwa ettaka walifuna otya nti naligula waligula kwani abamu nga babayinamu anti kati wakubawanga abana ng'omuntu eyasoma mulimu eggwanga ly'abalaalo tebaliimwera abo bavaawa abo bavaawa obulaalo kyeki ankitegeramu ffe tumanyi bava mu nze kyembadde ŋŋamba obuvunaanyizibwa mwami Museveni bw'otwala okunoonyeza abalaalo mu mambuka ga Uganda n'obawa n'emmundu ezibakuuma n'obawa ssente bw'oba okwata okunoonyeza bannansi ab'ebulambuli ab'embaale abaawa ne baba b'ekigezi ng'ettaka ligudde bafunire kubanga Ugandans they deserve better era tulina okuba treatinga ne tubawo ebyo beta okweziribanga okaaba tebikola onabutamaguza abantu babuuzeeko tukumeze mulwanirira omusirikale alina kunkubira saluti omusirikale basanga onale bamukubira saluti ku ddaala ki abasirikale bonna abapoliisi ku ddaala lyonna bwasanga MP aba alina kumukubira mu hierarchy tulira hierarchy yago naye nze saluti sizeetaaga kubanga okunkubira saluti wakiri ompaayo ekizike
ate omusirikale akuwe bagale wa parliament muyola mudidi abasirikale bayola busente ate mbalwaniridde abasirikale munagaana kusiima naye mbalwaniridde banafunye ne information ewa minister omuntu sente za mwezi no 25% zibadde zitayisibwa mwafunye salary review structure abasirikale bagikola mu finance oya bagati baba wandikidde baluwa kola salary review twabayisiza abasirikale abo 25% aba police na maje naye ne abakulu bebeyongezaako abano abansi ne batabane nasanyuse nnyo bafande mutwagala okumanya sente zammwe bangambye omukulu minister yangambye nti yampulira nali ku TVM ne ku radio nanga nti sente z'abasajja twakoze review okuzibawa so mujja kutubuulira oba 25% ya muyaze n'abe naggulu namwe watonya kalina ze bawa abachina okubazimba izi wagulu na kwasa UPDF akasente ne pampu je bateekawe kuba amazzi nayo yafira okolo lunaku so mubikwase ekakuba egateka mu tank eri waggulu egakwewereze kalina eyokubiri yokusatu n'eyokuna kati gaf koma wansi wokka so ekyo nakyo mwali badde musimako sebo omukulu wa UPDF mwe mwaleeta abachina bamwe okuzimba ebyo ebyennaggulu ebyekiyaye ebyo sente baleeta mukulu wa UPDF yeche musaba bakole engineering brigade yebadde kulo mulimu gw'amaanyi kulo mulimu nungi onjagala nnyo ya NEC kulo mulimu mulungi nagenda wano mu free zone egindi wane Entebbe nga bakoze omulimu mulungi nnyo so singa mube empawalinga abasirikale abo naffe tubeera basanyufu kuba tujja genda okujja mbuyinza nga twagala kusanga musirikale ng'alina mpalegeza mujja ddi ate gwe nenja n'olwaleero bw'otunuulira ekigenda mu maaso beera ku stand by naye sebo nzikiriza mbuuze ku bantu bange abansindika mu palamenti abantu b'esse Mutombo balamusizaako nnyo abeekapeeka Kaasa Ngombe na Kaseke mwebalokola nange nva ku kampu Lutamaguzi nkulisaayo nnyo ebigoma by'eddwaliro ly'esse Mutokwerese twaweerezaako ebigoma 7 ndowooza byatuuse wanaabaawo ebyetaaga ebirala baŋŋambye nali nsuubira nti ab'oku disitulikiti bajja tuyamba n'abaawo mu gundi mu kanso bajja kutuyamba naye tebatuyambye so bwe wanaaba ebyetaagisa ebigoma ebirala ab'okweresa awo awaafiira abaana ababiri ku mwalo ogwo era tugenda kwongerayo ebirala abeekasiga nammwe wali ekapeeka okulinaana Genosali Musalaawo nammwe ababadde batakyasala nammwe naweereza ebigoma byammwe naye ekyasinze okuneewunyisa bangambye mu kubulako ekigoma tuwongere ekigoma kimu mwetaaga ne mara tebasooka bibala babibala naye bagenza okulaba bibulako wakati awe Kasiga sebo chairman waabo ku lw'omukaaga olujja ngenda kubawaayo emmotoka za bino bihadikowa 3 loole 3 mbongereho n'ekigoma kubeero liisa abantu bangi lisobole okuba nga liisa ab'ekyetume Makaayi namwe natuuseyo kansala wamwe Luyima ne kansala Adamu awo Mijinje nga nabo bakaaba tebakyasala Kyetume Makaayi eri ekkubo lyetaagisa ebigoma 6 ku lunaku lw'omukaaga ngenda kuba nga mpeereza ebigoma ebyo musobole okuba nga nammwe muyita njagala kubuuzaako ku bantu baffe n'okwongera okukubira abavubuka okwongera okukola mukole nnyo enkuba bwetonya buli muntu yekalakase twagala okulaba ekitundu kyaffe nsanyuka nnyo buli wensanga ng'emmere etandise okuba ennyingi ekkubo lyaffe eryakapeeka Nakaseke Kaasa Ngombe Kisule bajja bawandiisa abantu abali ku kkubo eryo ndowooza mwategedde kakolasi kanaatera okujja essaawa yonna so bwe bakusaba information ebeekwata ku bintu ebyo nkwegayiridde giweereyo mu budde era sebo mukama wange mu kaseera ke kamu nzikiriza nsabe mukulu Museveni waliwo ebigenda maaso mu ggwanga wano ffe bye tutannaba kutegeera bulungi ng'obitegedde otya ati bye tutategeera bulungi waliwo abakulu najja wano oli nenjogera nti waliwo bannaffe abeetegekera okugenda mu ekizayiro ne tugamba omukulu Museveni nti sebo yadde okulembera eggwanga lino gy'ofuga ng'abaana bano aba NUP obakuumira mu makomero abatalina musango notandika okugamba nti bizinesi ya Kyagulanyi naye ng'abaana okimanyi tebalina musango bakuumira mu makomero batutte mu bikooti by'amagye tutandise okulaba banno nga batandise okutiiratiira nga batandise okwetegekera okugenda mu ekizayiro ffe nga ffe naddala abakulembeze abaliwo twali baagaliza okubeera wano mirembe naye tutandise okulaba abakulu buli omu atandise okutya buli omu amagamaga sente zibbibwa luli neewuunya nnyo okulaba nti bakajja babbe biliyoni namba
ekimotoka ekitwala sente abalenzi bagwa mu center ne bagenda nazo billion namba tebabalimba nti ekyo ekimotoka ki billion van nti osobola okubba sente tebakutegere kiriko surveillance camera kulaba bulungi kakati tuba tukyali awo mwate banka ya Uganda ekulira amabanka gonna minister yabagamba nti sente muziyubisa tezawera kino kyazene mu parliament andi yazena baganda nakyo kyazene sente zuwera tebayogera yazogana gatize yagasize enkaga kugamba ekiriwo latest report no ayogera nawe mu baka parliament obumbi obwabibbo obusuka mu nkaga nabone 60 billion nenga Museveni aganya okulonda governor tumugamba buli kaseera londa governor temuyina debate yemula kusaba mu parliament awo kimu kyabe emirundi 10 naye aganya okulonda governor kakati tuba tukyali awo mbwate milioni 5 bazikutenga za bichupuli nga ziri mu banka na post bank bazikutenga no banka ya Uganda ya government tosobola kuteeka bichupuli bya milioni 5 mu banka ya government ekyonjira isinganya ko mkyala nga ali maziga ina waaguze ekintu nenge sente zaguze milioni 2 nga avazija ku telemasi ku ATM no lete bichupuli no biteeka mu ATM twabagamba abasajja bano nti wano mu ggwanga walabika waliwo abeekubira sente nga muli nabo waliwo famire ezikuba sente nga ffe tubonabona zeekubira sente neziwa abantu mugende mugule amataka mugende mugule amayumba mugende mugule amamotoka mugule buli kimu so kino twagala kukigaba mukulu Museveni waliwo ekitambula wano sente zino ezabbiddwa zigenda mu bululu bannaffe bagenda mu ekizairo ffe tuli wano tetunaba kumanya tosobola kugamba nti banka ye efuga amabanka gonna bagibyeko sente ne batandika okwebuzaabuza wano kati buno obubanka obulala obukuuma sente zaffe ezekiro kitwala omunaku banka wa Equity manager director wa Equity ne mu myaka ebiri abadali zaini ekigenda maaso waliwo ekigenda maaso mukulu Museveni kibulira abantu waliwo ekigenda mu bitika mukulu Museveni anti yonna yabyeddiza bwetwajja wano kukyemwanyi n'atukuba ensoloboto n'alonda n'akakundi ke wano mu Buganda akabuzaabuza abantu mugava ku mwanyi akabuza muba ku nsonga eno nga kateekawo diversion muba ku nsonga tugamba omusajja tuva ku mwanyi yaffe era mwanyi yagitwala ya creating mwanyi yagiteeka butesi mu kitongole kino ng'agijjeyo yateekawo monopoly ebiseera gye bijja bo bennyini bwe bagenda okutudondola ku mwanyi kuba beteekawo ebyuma byabwe ne bateekawo ne price control yabwe bwe baba bagibeerako ng'era bwe badondola ne ku bintu ebirala byemula so njagala kusaba bannansi tutandise okweraliikirira neffe tetulina sente nnyingi mu banka kuba nabasajja tubadde tulaba bwe balina sente zisinga ziri mu maka gaabwe era kusebo maka gaabwe abasajja ku Sande tebaggula weewaabwe baba bakola ki sente baba zifulumizaako zaanikako mu musana wabweru ku Sande bazaanikako zikale anti wazibeereeyo mu kinaka zinzo kulumba eziwumba kati bajjayo bw'etaano bw'ebiri ne baanikako dola mukwano gwo wali kyayiddeko wali omukwano gwange omu ali awo naggulu alina godown mu nyumba yayanika jatereka era awera ne ku bakulu wano kati mbuba bagenze we okuddabiriza bakutwala kiro mu kiyumba kya tuleera ne bakugalira nga tolaba woyingira era bakufulumya kiro ogenzo kufuira muko kasente silwali era bwe twabagamba nti abasajja bano balina kye bafumba ne mugamba nti abasajja bano bali kulwali naye kakati bakugambye nti buli alina akasente mu banka atandise okumagamaga. There is no way someone can put sentence ziri fake ku ATM. Nengenda nezjeyo sente ngule ebintu abasajja bajjo ne bakugamba nti zino sente zolina fake ngati tolina wa kuziddiza nengo zijje mu banka yeggwanga. Nolwekyo ekyo mukama wange nkisabye mukulu Museveni tandika okweteekateeka twakubulira ne banno nga mutandise okwata eggwanga lye mulifudde lyamwe ly'abantu babale ne mukwata obugagga bw'eggwanga ne mubweddiza abantu ab'olubatu mututta obugagga bw'eggwanga bannansi bali eyo bonna bajeera nze kyova olaba sifaayo tugenda mu bitundu eyo mu byalo kakati jjo nabadde n'omusajja omu weenaaleemu ajja wali tuleese ebigoma byaffe ekasiga weenaaleemu aleeta olugezigezi naye nga tasobola adde tuwaayo nakawulugezigezi mukimanyi gavumenti mugirabisijja nnyo ayogera bitakwatagana ne mbuuza nti oyazeeki masiikini ya mungu etasobola adde tuguleyo
wirubalo ka musenyu nga tuli mu kukola ekkubo kakati n'omukulu ono twamunyonyola mukulu Museveni nti niwakubadde muganya okumatira emyaka natusobola kubeera mu buyinza nga muganya okumatira buli luchi ebibanja byonna babitute uli nalabye mukulu Museveni asasula mukyala Nyakayirima agambo namwandu bamusasuddeko bilioni 3 kuba basindise owekitiibwa Prime Minister Nabbanja najja wano naye kuba omulanga nga atwala mu byalo biramba eka na eka mailo 3 yazijjawa anti kyetubuuza nti mwabajja wano mwazijja wange eyo mu bitundu byaffe mwajjanga banoonyi babubuddamu mwazijjawa kakati ne batandika okuteekawo oluyayeyaye mbusimaye mukyala wa Namwandu Nyakayirima ayagala zino mwami we yali byali bya mwami kyetubuuza mukulu Museveni ne bajjeno bobi n'ebyalo bye mwegabanya Square Mile mwazifuna mutya kubanga bwe mwali mujje waffe mu bitundu ebyo gye tuyita Katokolide Luweero Nakaseke Nakasongola Kyankwanzi Kiboga Gomba mwali temulinawo yadde wano Kayinsi Kataka ne tugenza okulaba Muriyazi Square Miles eyo yonna Kyankwanzi yonna bwotuuka Nakasongola bali mu kwegabira tetuganye kuba yonna wali amafuta kakati bwe nalabyewo wekitiibwa Prime Minister kubaawuliriza nnyo programu yaffe Nabbanja Musafiri taata we gwe bayita Walakira y'omu ku be baagoba Kyankwanzi Namwandu Nyakayirima gwe yagoba tata wa Nabbanja gwe bayita Walakira w'enviiri ennyingi Nabbanja atuuliriza y'omu ku be baagoba ne bakoona n'ennyumba ye naye kati Nabbanja otayingira waawo nga bagoba kyajja yasomesa Nabbanja gwe bayita Kapwepwe naye ne bakoona ennyumba ye kakati nze ndi shadow minister w'ebyettaka owekitiibwa Nabakooba minisita n'aweereza abapoliisi bagende bakubayimirize Namwandu oyo naye baasangayo magye nga kajjudde nga gakonye nyumba z'abantu ogaana otya munansi abadde ku ttaka lye emyaka egisukka 5 ng'ono Namwandu w'omusajja yajja okulwanira mu bitundu byaffe mbwasazeewo amayumba gonna bagakoone abantu baffe ne bafuuka emmomboze kati kyetwagala okugamba Museveni kubanga mwami Museveni kuba muwuliriza programu zino abantu abali eyo be mufudde emmomboze mwe ne mulowooza nti eggwanga lyafuuka lyammwe nti buli ebyalo mu bitwale kati mwami Museveni yagambye mbu Namwandu oyo bamuliirire bilioni 10 anti takalirye anti ulija lifuna atya ndozibwa ndikubiraga bulungi nedda biboya bibalifuna te kubanga abakulu bajja wano nga mu biseera by'olutalo bajja mu bitundu nga bazze kunoonyayo bubudamu nagula yagula kwani ezo Square Mile zesatu manche zitegeeza abantu abo walabye Nabbanja byabadde sebo nga akangaza mutwali kuziika abantu wano ewaabwe ngojjo tugana wane wafo tuziikawo kati ebyo tugaba mukulu Museveni mujoze nnyo abantu baffe Museveni ajoza wetaka yabadali twala kubanga yagambye nti ye yalagira mboyo bamusasule bilioni 11 President Museveni yagambye nti basasule eri ettaka Square Miles libalirirwamu bilioni 11 owekitiibwa Nabbanja n'agamba nti basooke bamusasuleko bilioni meka 3 cash nekitwagala okusiba ebo bokka be bagoba ebyalo byonna kitwagala okubuuza Square Miles zino muzifuna mutya ng'ebyo mu bitundu mwajjayo mu biseera bya kunoonya bubudamu mwazifuna mutya bannyiniisi ne mubaliisa akakanja nga basula ku butaakye ebyapa byonna ebiri eno buli alina ekyapa era njagala kukubira abantu baffe omulanga nze sifaayo oba oliwo NRM nga tonjagala tolagajjalira kyapa genda mu land office okyekinge ku kyapa kyo buli luvannyuma lwa myezi 3 kati bano abasajja kye bakola bateekawo system bw'oba oli eyo nga weebasenga gwe lutabaguzi oba gwe kintu nga bagenda ku kyapa kyo nga bakyusa amannya tebasooka kugoba kensembyayo kano sewo mukama wange njagala kusaba abantu baffe ababeera mu byalo abaana bawumudde bangi nnyo katubalina waka bawumudde jonna njagala kwebaza abantu b'ekirema waliwo faamu bagita heritage farm ey'ekirema awo Kapeeka mwansanyusiza nnyo twabadde ne chairman Nanjwenge mufuuse ekyokulabirako bwe tuba n'ebitundu by'abavubuka nga mukola nga mulima era mu aba heritage farm nabagambye ngenda kubagulako ebitooke nasanzeyo ebitooke eby'embala n'ente zino nali simanyi professor nti waliwo ente esobola okuvaamu ebidomola 10 eby'amata olunaku ng'evaamu 5 ku makya 5 olw'eggulu 5 ku makya ebidomola nebitawaawo ku heritage farm awo ekirema awo so mwansanyusiza nnyo era nabadde ndi mu kulambula abaana bawummudde abazadde bakumyewo mu byalo kyetusaba abantu baffe naddala mu ababeera mu byalo mulekeraawo okukaluubiriza abantu b'omu kibuga nga basindisa abaana okujja okuwummula
mbu osindika omwana musindike n'akawunga kibayi musindike n'omuceere mukyalo mulime emmere eriisa abaana mwe babasindikanga okumula babasindikanga ne wagisangangayo kati mwababeera mu kyalo mulekerawo kalubiriza abantu b'omu kibuga nga basindisa abaana ewabajjajja baabwe okujja okumula oba babasenga yakutunda kati era yali yankulya kyetugamba tubadde nga tukubiriza abantu timwekalakase mu nnimi wano obeera ne John Kenny Lukyamuzi n'agamba nti oluberebere yali anfuna bubi yagaye katukukalakasa mu nnimi yakutegeera tetusobola kubeera n'abantu nga muli bayala kyekiseera ensonga lwaki olaba nti buli kaseera abantu babeera bayala ne mu byobufuzi bajja ne babagulagula n'obuli eri balina be baguze ffenna tuli mu byobufuzi naye bw'obeera ng'olinako kookola at least naawe obeera solid bagamba oyo member parliament zetera okunkyaza professor ne bw'embeera waffe eyo nakaseke ntera okugamba abantu ekitatera kusangika mu babaka nti bondabamu omulamwa nonda bw'otandabamu tononderako ddala wali owuliddeyo akyogera nzi kubanga ogenda n'olwanirira abantu ku ttaka ne bakuyita eno ku masomero n'ozimba ne bakuyita eno ku makubo nze naalibadde sikola makubo naye buli wenzijalo nekwa kati tugenda kukola kubo lyegindi kakati tulina ekkubo lyaffe ono kintu akimanyi kuba weewaffe mu bulemeezi we Nakaseke taata we Haji Nadduli we Kaddunda wali amanyi ekkubo lyetuyita Timu na Lugogo eritugatta ku Luweero lyerimu kulisinga okuvaamu ssente awo Lugogo gye n'otafiire mu biseera by'olutalo ye yakubawo ogundi ezakutula olutindo ng'obota abali anti nkugambye byakyogera mu history we yakuba omuggo ogw'olutindo n'alumenya lwali solid nene sawayo tebalukolanga kakati nze nga Lutamaguzi twasaba boku district okutuyambako eyaffe batuwayo emitwalo 2 kati nga nze okwata ssente ne tugula malamu ne tugula kiso bwe mulabanga tukola ku bintu ebyo temugamba nti omubaka mugagga ne tukola kye bayita collective responsibility okulaba nti ebitundu byaffe tubize engulu ebyobululu bondaba mu omulamwa nonda bw'otandaba mu mulamwa vyako wali nnyo ona Lutamaguzi wali olidde sebe kyakyogerera ona mugana yagenda kyogera wali olidde akyogera abajja kyogera omulama mu omulamwa mulonde otamula mulamwa muleke ne kyagula bwatu yajjanga ebiseera bye era tebamulonda bamulonda bakabira ne babaako byengeri yabwe gye bakolamu kintu akazina akakuli maaso omuntu abuuzeeko mu dakika ntono nnyo tweyongereyo honorable wakwata omuzindaalo nawe osooka n'omwota awanda obusagwa muga tusuubire wanga wetwagawo kiteezi baateekawo akakiiko akanoonyerezaako kesi director era kakana yagobwa kekisi director yagobwa ku byava ekiteezi olwokakana bagendako ne munda ennaku zo babeeyimirira naye nga bakyalina emisango gy'okuddamu tukisuubirayo ekigudde Bulambulimba minisita naye agenda kulekulira sirowooza nti bannayuganda balaba ekigudde Bulambuli ng'ekipya ennyo ekisooka ntwala akaseera kano okusaasira abantu b'e Bulambuli bonna abafiiriddwako abantu baabwe era ndowooza Prime Minister anaatera obbabulya kuba standard yafuuka afiiriddwa omuntu wa $5,000,000 afune obuvunye kakadde kamu newankubadde kati bali mu areas babanja ateeza agwawedda nze nyina ab'ekiteezi 2 ewange abaafa tebannafuna mpaka kati so mbadde nkusaba boddayo bakama bagambe ne areas amabanja g'abafu bakyagabanja abafu bakyabanja ate tuba tukyabanja galina bala ne bagwawo balina obuvune nabo bangi kyabanja omanyi nze waliwo ekintu kimu ono mukulu namusuwe nasooka omusinkana kintu namugamba nti nyina ekirabo kya mukama we era wakimuwa takinonanga kubanga nali njagala muwente mukama agitwalire mukama we nga mwebaza bino wammanga number 1 okutta obukulembeze ente jimpe number 2 okutta ebitongole bya government era ne mugamba nti atisi njagala anywemu olwekyo yeyozeyoze nti eggwanga Uganda balionoonye mu bugenderevu buli lwobeera ne institutions ezitali functional bino byotunulako bino byosanga non-functional institutions tulina ebitongole mu bigambo naye nga tebikola kakati ate otumala okuba n'ebitongole mu bigambo ne tusanga obukulembeze obutaagaliza bannayuganda ekitubonyaabonya bwana kintu is prioritization sente z'abannayuganda nga budget y'eggwanga ekkolebwa ziteekebwa mu biki kati ye ekintu ajja kugaa nti mwe mukola budget naye nga akimanyi bulungi nti abatula mu kisenge ne batematema mu kittavu balala no executive kyovola nti budget bwe yajja jjo mukulu Museveni yasobola okugoba ebyaffe nti obuwumbi 705 mwali mumutadde mu byammwe byenali saagala yabagamba nga mwagisussa kudaabiriza amasomero saagala kukola ki saagala amalwaliro agatannago byonna n'abigoba ekyo kigenda kiraga bannansi nti zino institutions zetulina as of now zawedde amaanyi parliament mpambe judiciary mpambe yo executive simanyi kyeri kabo beebaka
yensonga kinti katulaba minister abogena no basangala kwati tusobola kwogera ni abagambi daga munenda ffe bwe tutuuka yeri atakoleki minister walizanyinga bamugana kana kugambe okulizanyinga ate bakoleki ne bwana resigning nga bajja kuteeka omulala mu cabinet tebateesa baweebwa mateeka balagirwa bulagirwa kubanga saawe eno tulina okubuza nti tubanga tulina ministry ya disaster ngoleseeyo njagala kuzayo abantu kubabuza nti ddala decentralization nga system ekyakola kubanga ebigwa bitalaze ministry weeri naye njagala mumanyi nti tulina local governments eziri in charge local government tetujuwa sente za disaster but at least planning etandikira wansi number one local government twazita kubanga twali baddenga n'akasente those disaster prone areas zaali baddenga ziwaawo special fee nga bawayo n'akasente okuteekerateekera abantu abo temubalinda kufa how do we mitigate abantu abo baga nti tubasengula okubasengula kirungi naye ate n'okuba sensitization nayo nnungi abantu abo okumanya nti wemba nsenga wano kuba waliwo mbosanga ngeri ttaka libadde kalunga yasengawo busenzi nga mupya nga bwola ebitundu ng'asenzewo nga tewali wadde wonna nga tewali kintu kyonna omuntu ategeezebwa atya nti wano tolina nga bw'onoonya poloti ebwayise ku musana ogisanga tolina mutawana gwonna n'ogendawo tewali akwadvise n'ogendawo n'ogula ogenda okuka mu biseera by'enkuba ogenda okulaba ng'owuga wazimba mu swimming pool osula mu swimming pool naye nga ovudde kuba ebulambule njagala okubuuza bino ebigwa bitalaze bulijjo bemulwa matters of national omuyambi wa minisita ngambye omuyambi wa minisita ngambye nti ali mukulirira ngambye mbu nabbanja boda si yamuvuze naye mbwala DC yamuvuze ku boda eye bali kuuliriza tweyanziza nnyo information eyo yabadde wa RDC yabadde amuvuga boda biyamba ani yabadde amuvuga that is not the issue ekyaffe tubuuza nti tukyalina systems ezisobola okuyitibwamu okuyamba bannayuganda ebigwa bitalaze kituufu bibaawo ensonga ki tubiteekerateekera naye ate kivunaanyizibwa gye tuli okubimitigating oba okubigema obutabaawo tuzze mu bitundu byaffe ebyenjawulo enkuba namutayika enkuba ennyingi ng'etonnya amasomero gatikuka nesimanyi naye ne just akawunga n'ebijja essomero litikuka ne mulinda n'omwaka ogwaddako nga essomero litikuka Honorable Namuga nze essomero lya gavumenti ery'ekifampa lyatikukako ne tusaba gavumenti ne batusuubiza paka we nagula amabaati ekifampa wali ekapeeka ne bakuleetera akawunga n'ebijanja toli kugamba jukira district ekola assessment neweereza ne district weraga nti twalyagadde essomero lino okusinza ku structure wadde amabaati gavuddeko structure nkadde government yaddeninga bweti akati yo kyekola ng'eweereza kawunga na bijanjalo so bino byonna nga tubitunuulira gavumenti ya mukulu Museveni tekyalina kifa kyeyinza kuteeka ku mmeeza gwe otunuulira abantu abafudde bulambule abafe mulago lw'obutabayo eddagala lwaki toboogerako abantu abafe emulago kuba nti tewali ddagala naye kifunja mutuku nkugambye obwo butemu nnamba emu because bwe tubanga ddala tuteekateeka ssente ne tugamba nti gavumenti tugiwadde ssente eddagala libeeyo mu malwaliro ebikola bibeeyo nsobola okuwa ekyokulabirako twagendayo mu ICU Mulago nga balina kapasite ya bitanda 46 naye nga kwaliko ebitanda byali 22 ebiri operation njagala omuntu nga tonnalwaza tomanya kikiri Mulago okufuna ICU bed ye Mulago ekitanda ogenda kuyiwa mu ssente empitirivu nnyo no ate nno ne bw'oyiwamu okukifuna lutalo kubanga kati babuukinga bibooking ogenda nga njagala okubategeeza nga tonatunywa bali mbulambule eyo nayo disaster nkugambye ate tunaakola ki webaba nga bafa nga tubateekereteekere disaster kuba kati bino eno government yafuuka government of disaster byonna because of poor planning, because of poor prioritization. Senator Tuseka Mbitayamba bannayuganda, it is a government of disaster everywhere. Ninga mpulira buli ministry mujwa sente zayo zijjudde n'obuuza ow'enguudo buuza ow'enguudo mukulu Katumba Wamala gwe tuwa sente otuuka otya okubanga tukuwa sente ezikola enguudo naye ate tunoba ne areas amabanja mu nguudo tukubuuza z'okoze tetuziraba naye ate agabanjiwa gasinga ne budget y'enguudo kati ministry y'ebyenjigiriza zirize mwamu olwasooka teyazikozesa ministry ya works ina areas ka trillion namba mabanja bannayuganda bakola enguudo tebasasulwa kati meanwhile singa yeewaayo okukwata budget ye y'omwaka guno billioni zenga 9 n'abasasula kitegeeza kola n'oluguudo kapasite kola wadde kilomita emu so bannayuganda njagala okubategeeza ali eyo ne bw'obanga ddala wagira gavumenti y'enaare mutabu gye tukyalina nti bano babeeru munenya babwerere
sente twazibadda government yabbe kitavu ne honorable Abel wachava naga sina sente no achogenda ku floor parliament how many times Abel wavude ndi banange mundaba munsaba sente za disaster neche nyina mu store kaunga na bijanjalo ate kaunga ne bijanjalo inatasobola kawaayo oluna wala oyinza okuba mutawaana chovola batu abuzanga lwachi ebitundu emu ebifuna enjega ya natural disasters lwachi abamu baweebwa abane batafuna abafuna kubanga gundi ali close kugundi kubanga abakuza atabera rudda wao ebiboya muri genda mu record yawe twababuuza district we wandikange efunye ebigwa bitalaze procedure kimwe muyito okubawa twaliroza nti first come first serve yes nayo osanga waliwo abayina ebingi kati nkuwa sikando y'amabati agagwawo gali genda kalamoja mugambi amabati gali gagende kalamoja kuwebuze gaending up gatya ngagazimbe gagenze ku malwa gagenze ku kerezia wamba bawadi bagenenga agamu gagenda kone ku masomero abamu gagenda kone ku masomero nenge somero lyawa terina mu plan agamu gazimba ne ku biyumba by'embuzi we have a very frustrated system buli boberanga professor systems tezikola bino bye tulabako olwalero kubanga government inaje ita investment plan yayo nebye tukola tebigoberera ntekateka ya gwanga kubanga yo ekera kumacha nezuka kino kibanga kibanywereza mbuyinza kati obatu gwe bagenda nti kati wanna mugeno tugabayo obubizi wanna muga tugabayo zono tujja musigukulula nga bakera kumacha ogenda okulaba nga balesa obubizi obulume akabizi kamu bakawadda abantu basatu neba inzoka akabizi akalume akatagenda kuzala operation wealth creation bagabye akabizi kamu nga bakawa abantu basatu naye nga beya the distance bayo ono ali ku kyalo kilomita 2-3 ogenda okusanga bamuyita kano samba ne wakakebedde nga kalume kati nze nkikirira abantu wakakebedde akabizi kalume chikirira abantu be maogola so bino betwogera information yo njagifuna bino betwogera nyaga tuddeyo government eno tujijjukize bwana kintu sisuubira nti mukyalina kye musobola okutereza for now sisuubira for me sikyalina hope kubanga ekisooka sente zabbibwa nnyo bino byemuwulira sente za Bank of Uganda tolinde 226 kugambye gwe ebimu eno system gye balimu bagenda kugwa bokka buli government weetuka nga tekyasobola kuwa abantu bayita social services njagala nko bajja kutuuka nga tebakyalina kye basobola kwongerako tugenda kuba mu crisis nga eddagala terikyasobola kuba mu malwaliro obutonotono bubadde bubeerayo yaddeko professor ensonga lwaki njogera bwenti okwewola kuli waggulu nnyo sente twewola nnyingi nnyo bajeti y'eggwanga bw'ogitunya sente zigenda mu kusasula interest bw'ovaawo domestic areas sente mpitirivu bannayuganda era mbakunga mu abali eyo sikunga kwekalakaasa naye njagala bawekeninga nti mwababanja domestic areas nga wasuplyinga government ebintu emaze emyaka 4-5 nga tekusasula abantu bakubiddwa pressure abantu batunze ebyabwe bank zitutte ebyabwe lwa government busasula trillions 10 kakati ezo bozigatta ku trillions 10 ezibanjibwa oli mu trillions 10 kati bw'oteekako zobba mu nguzi billion 25 buli lunaku ezikola trillions 10 buli mwaka mbuuza government ene ekyasobola okuweereza bannayuganda so bino byonna nga tubyogera kintu ne banno gwe n'akwadoga asimanyi oli eno ewa national chairman ebimu byonna byebimu bano nze kyembasaba batuyambe kana akaseera ke bakyayinako nga batutambuza batuyambe bakole ebiyambe eggwanga sente ziteekebwa mu bintu ebitayamba bannayuganda yensonga lwaki kati otuuka genda mu byalo mu budde bw'enkuba nene bwe tugenze mu byalo nze bannakampala nabagenda nti bo kati baamukisa transport yakende nalebo nina tete nawe emyala gibakaabira transport yakende kanso onalebo kanso Lukwago yagambye nti bilioni 10 milioni 5 za dola World Bank zatuwa tebaziraba kukukola myala enkuba bwetonyese oseeya buseeya mpite busega kasasiro kati bamwokyera ku makubo kasasiro bocha mo niba KCC yale bafunye kifu bagenda kuyiwa kasasiro moche kati gweroza ku KCC eroza ku bitundu ebira other urban areas so eno government etasobola kuplanningira munnansi era bannayuganda mbaga amazemba kunga bukunzi tukole kyonna ekisoboka okulaba nga tukyusa government kintu tugenda mu bigambo ebisembayo bibyo webale nnyo onabunamuga oli omukulu wa teacher Joseph Aga asimye nnyo onabunamuga appreciate all that you say because you are akoze ekigambo ky'oluzungu ekiriawo saagala nnyo kibateekako kiyinza okuba nga temugwa mu kkubo eryo okay kintu ebigambo ebisembayo ebintu bino byonna nga tubyogera Honorable Namuga yagenze n'agamba nti government naye bwe twogera ku kye tuyita government yegwe nange naye government eyina aba spearheading abalina obuvunaanyizibwa abakivuga abamu ku bo babaka ba parliament nga the legislative arm executive ekulembera president ne cabinet waliwo ne judiciary ekola omulimu gwayo ogw'okukangavvula abo abalemeddwa okuteeka amateeka mu nkola naye nze kyensaba Honorable Namuga nti buno obuvunaanyizibwa bw'okulaba nga tulina eggwanga eryawamu buli collective legislative arm ebanga eri yokka
nga boogera bikankana nga be babagamba ateekera be bagalondoola ate tweraliikirira bwe tutunuulira nga cabinet ate nayo baminisita bajja bakaba tetulina ssente ate nawo tufunamu ki obweraliikirivu naye how the government operates enjagala nnyo essira tuliteeke waliwo gavumenti ensirifu abavuga emmotoka ez'ebbeeyi za bukadde 3 abo be ba civil servants abakulemberwa PS abo esente bwe zijja ne zituka mu ministry PS ya receiving yatandika okuzitegerera bwe bagamba nti bagende basengula abantu b'ebulambuli PS n'abakozi be bavunaanizibwa okola omulimu ogwo yensonga lwaki nze nnumwa nenda ba prime minister nenda ba minister baffe bagenda bannyonnyola abantu nga bano abalina bannyonnyola baliyo basirise batudde mu office what is their role chovula banebaza his excellency the president ebyatuuka ekiteezi bafollowinga balipotingirani ono yakola ki yewali era ne babavunaana ni wano musooke muddeyo mutunuulye ministry mubuuze ba technical people be baliwa kubanga lo kansala oba yabadde kansala ga mu kitundu nti batugamba tubale abantu bawandiike nti enteekateeka z'obudde z'okubasenkula n'ekyo wali kyaddawo era omuyaga gwabasanzeewo tubuuze how far did you implement the plan bwe babanga beebaka mubagube bino bebagamba mu bali permanent and pensionable ebyo ebintu tubiveeko wekiddanga ne gavumenti nga abakulu baddala minister of finance balina n'obo balagajjalira bo bagenda bakola nabo bavunaanwe kubanga nze kinnuma omuntu n'atula mu office nga ye PS n'atula mu office nga director ife bakintu bannanyini government kubanga system yaffe wano mu Uganda ekibiina ky'ebyobufuzi tekifuga butereevu ki government tekifuga butereevu ekibiina kivaawo government yeekola ki egenda maaso kati gwe tulwanisa yaani president asiba akaba I've told these people times and again but they are doing nothing. The biggest opposition to the NRM party is the government. Babu Bula bali mu government babakanya NRM eno president chatalina kwerabira yegendereze nyaba bano abakozi baba government balwanyise kibiina kye NRM ziriwa kubanga gwe tugamba nti kola kino esente n'ozibba oba interest za twalaba manifesto ya NRM nga bagamba nti batuula balaba engeri gye bakozeemu naye nga bonna bakuba omugalo nti implementize bulungi manifesto abali enguzi bali luddawa oyagala kuŋŋamba nti aba NRM be bali enguzi ate mukyabagirya be civil servants bammwe si be NRM be bawa esente okukola enguudo ne bazibba baani ba NRM be bakola enguudo bano abantu omanyi sorry tuyina abakugu naye nze natuuka n'okulowooza Honorable Lutamaguzi ono ayina abaana n'abakyala abayina waliwo omukulembeze w'opposition y'omu gwe mmanyi mukyala we director mu kitongole ekimu wano mu Uganda naye kyekisinga okukola obubi twetaaga okwetegereza webale nnyo kintu sibula bantu oyinza obutakuddiza kazindaala abantu basibule Honorable Lutamaguzi sibula bigambo ebisembayo kati njagala kwebaza abadde batuuliriza mukulu gali wange ekirema mukulu Faziru Fata Ticha David Ekyotera mukulu Odwoli Enabitimpa mukulu Mpoza Lutwe Luwero mukulu Sebulibe Kakonde bale tuliza Sebuliba nakusubiza ekyalaani kyo noonya ku lw'omukaaga nkikuwe Sebulibe Kakonde Ticha Damali Rukyamu Chamani Kirage ekitundu Chamani Bidabe Kasambya Lukesene mukyala Namubirwe Saudi Arabia n'abalala bonna naye nga maliriza njagala kusaba abakulu abali mu gavumenti nalabye ebikwekweto by'abaana ba boda biyitiridde obupikipiki bw'abaana ba boda bungi abafande obupikipiki obwo buli ku police station omwana muwe kafaini katono asigwaganye baboda mwali mfunyeyo mu sensitizing nga bavuga bulala sensitization erira kuba continuous sensitization buli naku ngamuda mu basomese nti okole fenna tukole ensobi naffe be basomesa era baddamu ne batusomesa so bupikipiki bafande ba police obupikipiki bw'abaana ba boda nabo bali bubi nga nabwe mumuli ate nabo bali na family kakati nze kintu mwewuunya nnyo ewuunya akyate eno bwekitobeera mu gavumenti ekulemberwa omuntu w'emyaka 80+ abantu batandika okumuyita emmanju
ne bakola bye baagala tewakyali awa president Museveni respect mu government nenga Joe Biden tebamuyita manji ne wakinana mwe ambie systems zikola ono yajjawo systems yakola buli kimu esente z'eggwanga naddira eggwanga kati aliddukanyanga kampuni ye nalondamu abantu b'olubatu ne beddize sente z'eggwanga ate mwe mukyali mu lusaago abantu be mwavuwazizza bagenda kubakwata mmwe bantuwuliriza mangu mwami Museveni nga yakagenda bano banne bano ababbye bano ebyobugagga byayo byonna bigenda kukwatibwa bitundibwe tufune tusasula amabanja yakwata byaba Dr. Obote anti Obote yalina kaki Uganda usiyu Obote weringa tebajikwatanga mukama wange obadde Obote yalina kaki Uganda usiyu jondaga tebajikwatanga wera bayipisi bajikwata kamera kakati lisa ebigambo byange nti twabagamba mweteketeeke mu biro nze sali agadde kulaba bannansi nga babeera mu mbeera gye balimu ne bawo omusolo n'ekibuga ky'eggwanga ne kibalema okumanejinga naali badde nsubira nga we wakwata mukyala Kisaka ne munooyo oluyimbazi nabana ab'omu disaster wali badde obakwata nobagalira mukulu Museveni nkusaba kati kubamanyi owuliriza genda obayooleyoolemuko mulundi gumu waakiri ku Mande enkya obayooleyoolemuko obakozi sibagaliza naye abayooleyoolemuko kigenda maaso obaweeyo emyezi ng'esatu bajja bali munda nga bali munda bajja kuzuukuka kubanga sebo omuntu yenna ne bw'aba omu n'afa nga munnansi omuntu oyo amatalinga bino ebyokulowooza nti waliwo famire z'abantu abamu eziri special zino ezikumibwa n'emmundu nti bo be batamatalinga era kyekimu kye twagamba ne mwami Museveni nti oleeseewo system nti abaana ba Uganda bonna obakwata abawagira President Kyagulanyi n'obateeka mu bikooti by'amagye tomanya biro gye bijja kubanga gyotega amaggwa gyotega amaggwa mutaddewo system nti abaana ba Uganda batalina musango olw'okuba bawagira President Kyagulanyi wa NUP ayagala okubasuuza oluwombo mubateeke mu bikooti martial mubasalire emisango mubatwalenga mu makomera babeereyo emyaka n'emyaka baana gye bali bamachete baani bonna gye bali abatalina musango nga ne mwami Museveni bw'atuula wali ne bazzukulu be n'ab'eŋŋanda ze akimanyi nti abaana bano tebalina musango naye n'ateekawo ebikooti ennamba y'essimu n'olwekyo ssebo mukamange nga mmaliriza ennaku enkulu zitandise fe olumu we bakuba akadde ka Merry Christmas kakukubira ku mutima nogaye mukama ennaku zituuse tunakola tutya abantu baffe mu bwavu buno abasajja bwe batadde mu bunnansi nga yeeyaguza lujjo ndowooza gwe ssebo tonnaba kuwulira buyimbo nezi kye mbasaba bakama baffe nga tugenda mu nnaku enkulu mwekube mu kifuba bakole batya abasawo bali bubi abasomesa bali bubi bano be mukaka ekizibu kya Uganda si musomesa kuba na diguli abasirikale abakuuma eggwanga bali bubi tubayitako nga basula mu biyumba ebitategeerekeka nga ne sente ezifuluma tetumanyi gye ziraga ono mpulidde ayogera mbu minisitule tezirina sente ze tubawa ziragawa gwe nga minisitule ozze wano gweokimanyi nti buli palamenti buli financial appropriating sente zigenda mu ministries ziragawa ani azitwala ne tukeera enkya nga tulaba abakungu ba gavumenti musula mu mayumba agalinga amawooteri muvuga amayumba mapya sebo kati tuli mu 2024 abakungu ba gavumenti zine moka ze bavuga zi V8 bavuga 2025 zajja zaabwe ezajja ne bajjeyo mu byalo ne mutandika okubakubira mu ngalo tugenda mu nakwe enkule abanadini tugenda mu nakwe enkulu tusaba banadini mwatulire ku basajja bana ababbye eggwanga olumu abamu mugende ne muleeta engerogero mwatulye ku basajja bwe tutabaatulireko abantu bali bubi mu byalo profesa kino nkikubuulira ng'omukulembeze abantu bali bubi abantu bali bubi mu byenfuna bwe baba kugoba ku kyettaka nga shadow minister buvunaanyizibwa abo omusenzo okuwa busuulu erinnyini ttaka nga minisita w'ettaka nkugamba teri tteeka abantu b'ekyetume Makayi ebigoma byammwe bye mwansabye ngenda kubanga mbireeta abantu be Kasiga namwe mwansabye kowa bwe twaleese ebigoma mwetaaga bi hard core namwe ku lw'omukaaga bigenda kuba bijja n'ekigoma ekyasigaddewo neyanziza nnyo wangaala nnyo Aisha Basajja kabaka wa Buganda bali kampu Lutamaguzi ekasa ngombe batumiddeko nnyo onalebona muge bigambo ebisembe sibula batubuza tuvewa nzikiriza ne bazibo n'abadde batu following ku TikTok live page yaffe ne bangambye onabona muge namnayogera bitya Museveni alina okugenda
ogenda kutya ekizibu kyaffe Museveni agende balonda kutya ku TikTok bamugobye bamugobye mu kutika nga tetunamugoba nenga birebe nanga tuyogere ekyamazima eggwanga libbiddwa eggwanga la phase NMS ndoza fenna kitukwakatako okuvaayo we rise up okutegeeza omukulembeze atukulembera nti ekimala kikola ki ekimala era tusuubira services ne slows tunazifuna ekyamazima mbabule enguudo embi zikyeyongera okulabika eddagala mu ddwaliro likyayongera okubula n'okubbibwa ne bannaffe okukwata bajeti y'eggwanga ogyegabira ziroko zikyafuna ssente zaffe nga bwe tugabira kampuni z'abannaffe zimunyonyo zifuna ssente zaffe business z'aba private abantu ababulijjo ne zidde ifama zifuna obuwumbi n'obuwumbi baziwa ffe tuwakana tewali bino bikolebwa nga tewali minority report naye nzikiriza ntegeeza eggwanga nti omuntu ne bwoba bakutenda okuwangaala era munnange otuuka ekiseera kyo Katonda alaga nti wano kirabika wano namugoweereza ekimala so mbasaba ffenna nga tukola bye tukoze buli omu asabire munne naye Katonda atuyambeko okulaba nti obuvunaanyizibwa buli oluba lubukulemye akuwe nti namugawummula keeka sikutta wummula mukko akuwa ekisa ekigamba bannayuganda nti ndabika mpeereza ekikola ki ekimala nzikiriza neebaze bannamawogola bonna abakola obwezizingiri okulaba nga basasula omusolo tubeezeewo eggwanga naye nze kati kyenajjayo wange Honorable Tamaguzi nze kati natadde akazito ku district eteekwa okujja obusente entono nnyo zeefuna eteekwa okufikisinga amakubo tugiremazezza nnyo nze babadde balemadde era nze neebaza Konde wange gureda amakubo gye bali bakola kubanga oluusi tubadde tugira ffeno ne tuteekamu obusente bwaffe nga sente ziri ku district nga balyandira nze njagala nkutegeeza nkugambye nabagambye nti sente tubajetinga akawumbi bakaweereza accountability tujagala era nze ndowooza awo tuba nawe nenjagala siya muzeeyi akawumbi kagende naye saagala nnyo nenye bakozi ba gavumenti abakozi ba gavumenti emikono misibe kutegeeza kyengambye nti institutions eziri independent olaba baduumira parliament ne batukubwa ne ku mbooko kuteeka limanyi parliament neesabulwa neetimpulwa naye saasira omukozi wa gavumenti oli gwawa omulimu abo ba PS basibe sabo njagala okutegeeza sente ziyita mu ministries nga zibbibwa ba PS babbira bakama baabwe ba minister ne batwalira mukama waabwe okuntiko so njagala okubategeeza ng'onenya ba permanent secretary njagala okutegeeza ebitongole bya gavumenti ebiri independent abo mulaba batudde ku maggwa era singa bakubulira nti Honorable Namuga ffe tuli mu kakiiko ka paaka tosanga bawulutanya obuwumbi naye agenda okukubuulira gye bwagenda kakigamba mukama wo alekerenga okuwandika bu blue note awandika Bruno Tietia kugambye waliwo ebbaluwa ewandikibwa nga tegira ku lupapula wetu eyo eba directive kugambye kwata kino okiwe gundi contract tezirangibwa contract eba directive nti njagala bagikola njagala mbule roko yafuna etya contract ya Lubowa ati okuziba parliament giveeko Lubowa nga nanye original contract Lubowa specialized hospital parliament kagizimbe emyaka emeka so njagala okutegeeza obubbi obuli mu parliament parliament eri ya park Uganda kosase not park ababbi tuba era kyova nti meeting zo nazo tubatera kumpewa omuzirabe ababbi tuba balaze kati abatuyamba park ne kosase park ekola ku bitongole ebiri wammanga park ekola ku ministries zonna tulina ebitongole nga 15 ne missions abroad ebitongole zino ba ambassadors bonna ati kosase yabadde ekola ku authorities and agencies yani wakosase so ne parliament nenjagala kwebaza nnyo omusajja ono Joel Ssenyonyi Joel walingo oli wakosase wakola nga kosase sebo professor Kaseke Katonda nsabe minister wa Herese n'abawuliza abaherese waffe Nakaseke Nakaseke main hospital twakafiirwa abantu 10 eddagala lya sukali limaze emyezi 6 nga lyagwawo de Nakaseke main hospital eddagala ly'abalwadde ba sukali limaze emyezi 6 nga twakafiirwa abantu 10 Professor Kaseke ndakama abazzukulu mwenna abatuwuliriza ng'ennaku z'omwezi 13 tuli ku KCCA grounds
Philip Omondi Stadium tugenda kuba neddala ya lunaku lumu naye kyetubasaba abazzukulu okwewandiisa kukoma lunaku lwankya Where do you get that money? Where do we get that money? Sente zaliwadde mu Ministry of Sports. Kamaleyo message ya kamaleyo message ya budget tujaganye tugenda ku identifying ebitole fufa ebitole mukyalo mu kibuga ebimala honorable tujja kujjewo fufaweeri kino kigenda kuba kitambula mu regions ezenjawulo tusose Kampala wa honorable Tamaguzi tujja kutuukayo tulabe nga tuba mu lucrative activities ezitugasa n'okusitula ebitone byaffe nabonna ababuuliriza honorable Tamaguzi ne honorable Namuga wayogedde ekintu ekyankutteko nnyo wagenzi n'ogamba abawadde akabiza akasajja ne bakawa abantu basatu kati ye honorable simanyi bwe yakakebedde kumanya nti kasajja kazi tugenda following ensonga eyo kubanga tekiba kyambwenkanya okugaba akabiza akasajja ate ng'okawa abantu basatu si kyakusaaga ayinza okuba abyogedde ku isawo byabufuzi but I've picked interest in the matter nga hapo ensonga eyo era Fredano ku Sunday njaka kasoka kabizi kwegedde bakyabanja kati tugenze nema yugeyo anyoba abali abagwako na ferimu embale bududa nabo byabanyiga nnyo nabo era tewali yayambibwa ate ne bulambuli kyagudde kati kifumbya mutuku abantu mirambo bagisukulayo baziika onala byejjonga amajega UPDF gakingidde ninga abasoose okusokolayo abantu nga bakwasa kosangalo zennyini enkuba etonye nabo benyine ababikidwa tebalina tenti abekitezi baba tutweko ne bagandi mwate emilioni zita Museveni atero okuba kubiza president Museveni akubiza n'abakubagizayo ku milioni 5 ezo abamu bafuna abamu tebannafuna awo government ministry of disaster preparedness eri prepared kiki omutawana guvaawa ministry of finance minister yemuzibu yennyini yike kizibu bannayuganda fe kizibu kubanga twali tuyimba abantu abula tubasenguka abantu abula tubasenguka tusinkana yo ku mweso gaffe gye tubeera ne lwaki bavaawo jo mukyala yabadde kansala ku lumwe nti bangamba mbawandiike nga tugenda kubajjawo ne bukyamba wandiika emyaka 2 bangamba tuddawa tewali we badda omutawana guvaawa one ekintu ekyatuuse ebulambuli nsaasira bannange abanayuganda abali ebulambuli it has never happened bukyanga bafuna disasters era information gye nasembye okufuna okuva mba coordinators baffe because we have a network of coordinators across the country nangamba kino kye kyaguddewo badde bafuna okubumbuluka kw'ettaka naye tebakirabangako it was massive kyasaze almost in 3 sub counties abantu ekintu kyabaguddeko nga tebeetegese naye mukwebuuza ekintu kino we cannot change the nature the texture y'ettaka gyebulamu ababira wano wansi ku lusozi omanya lijja bayiikira much as it is a natural disaster naye si gwe mulungi ogusoose okubaawo gibadde gigwagwawo nkyaneggu senga ekintu kigwawo for the first time ekyo wabawo ogamba nti twetegereze tulabe bwe tulina okumanaginga ekintu kino but kino kiri repetitive akagolomola ako gattako buduuda bulambuli ekitundu ekyo ettaka lyakyo si lyamaanyi nnyo obugumu bwalyo tebusobola ku withholding amazzi nga galiyingidde nnyo kyokka ttaka ggimu nnyo naye nze kyensuubira kiki ekyandibadde kikolebwa ministry ne gavumenti mu kupulaninga nadda ministry y'ebigo bitalazi waliwo ebitundu ebimu ebyetaaga okusengulamu abantu kyambutonde tewali ayagala kuvayo bamuzaala taliiwo home's the best kati weetaagisibwawo nga tuteeseteese nti abantu tufunye ebifo ebiri gazeted we tugenda okubateeka omuntu tuteekemu kulyanyi okubasengula okuva mu bitundu ebyo yejo omusengula edda waliwo nawulira bazimbira amayumba eno hoyima prime minister yali ndugu hapa na Lugunda bali nga akyali mu office babazimbira amayumba naye ng'omuntu amusengula ku eka 2 ne bamuteeka ku 10 awo wali obuzibu omanyi professor why it is a disaster
tojja gamba nti olina acres 2 obulamu bwo buli mu katyabaga bakujja ewarisking obulamu bwo n'obugaggabo bakuteeke mu settlement empya wosobola okufuna obulamu obupya tebajja gamba nti obadde na acres 5 bakuwe acres 5 teziriyo kubanga kino basolovinga kizibu kyabulamu bwo naye abantu tewali ayagala kuva we bamuzaala nze ntunuulira bonna abali ebulambuli bakimanyi bulungi ati almost every year enkuba bw'etonnya bafiirwa abantu ebafa naye nga gavumenti tuvunaanyizibwako okukuuma ebyobugagga by'abantu n'obulamu bwabwe. Yes. Mu kukuuma obugagga bwabwe n'obulamu bwabwe tekitegeeza nti tugenda kubanga tuyita mu democratic means all the time. Tekitegeeza nti abantu ogenda bagamba all the time omwogereze mpaka ye bwana tubadde tusaba muveeko wano waliwo wekikoma omuntu omulamu mulungi akutwala ekiro omusima bukoze eki bukedde naye kyokka ne tuba n'omutawaana nti n'abatudde mu ministry ate nabo batudisappointi nze tebakoze kimala. Where is the plan? Where is the plan? Kubanga abadde ndoza nti abantu ebuduuda bekyabuutikira omwaka ogwedde bali badde nti waliwo amayumba ge twazimba ebugerere baganye okugenda. Nze kyenjagala okubuulira nabadde ndooza ne Honorable Sekasi enjega zino tezitandise leero kugwa. Waliwo ebitundu ebimu mu Uganda wano edda bugerere eyo gy'olaba erimu abantu aboogera ennimi ez'enjawulo. Naye abasinga bajjanga lwa bizibu ebyo nga babasengula okuva mu bifo ebyo ne babateeka mu bifo ebiki ebirala. Naye obuzibu abantu bwe beeraliikirira is the transparency and the genuity of these officers mu ministry abakola ku nteekateeka y'okubajja mu bifo ebyo okubawa ebifo ebirala. Waliwo obubbi obuli mu ministry eno ya disaster eno waliwo questions nyingi tosobola kuŋŋamba yes esente za president zoyogeddeko zaatuuka milioni zino 5 n'endala zaatuuka naye ate lwaki otwala ddira nnyingi mu muntu akoseddwa abadde alina mu kaseera kazibagana na kuziika muntu lwaki toyanguyiriza ekintu ekyo abantu obajjewo abantu bawe ensimbi zaabwe n'enseko yaabwe ogibawe munaku nga parliament sente yazibawa lwaki mugenda ne mufuna okubongeza sente okuva mu parliament ku bintu ebitaliimu makulu ate ku bulamu bw'abantu kubanga gavumenti eriwo kusavinga bannayuganda ekizibu kiguddewo muveeyo with a clear plan, a clear strategic plan nti senga ekintu kino kiddamu ne kyokalinga bwe tuti bwe tujja okukikola nze bwe nsabira parliament bino ebintu tugenda ne tubyogera but lwaki tuba n'amasiga ga gavumenti ag'enjawulo erimu licekinga linnaalyo era kyensaba oba minisita wa shaddo ki akola ku bibamba kubanga bano baminisita baffe abamu beetaga kuteeka ku nninga ebintu ebimu tubijjemu kubanga bw'obeera mu parliament oba mubaka wa ggwanga lyonna ne bano baminisita baffe basaagamu mmwe abalina obuvunaanyizibwa ku kukola ku bibamba mulina obuvunaanyizibwa okutaasa bannayuganda n'ebyabwe. Tekigasa mukwate ng'obunyonyi mugendengayo nga bafudde buli kati era bagendayo ne balambula buli mwaka balabika bategawo n'amafuta buli mwaka gagenda okulambula abafudde era badduka emisiri buli mwaka. Muveeyo ne pulaani mugambe njagala essaawa zino bandibadde bannyonnyola abantu nti bukyanga ebibamba bitandika okugwa ku byagwa ebududa twakola kino kino ekiguddewo kiri unfortunate naye tulowooza kukola kino. That is what we call accountability. Naye tukooye okubalaba nga muli ku ma TV muteekayo bifaananyi mugeze n'enkumbi mwambadde magetis mutambula eyo si accountability eri genuine. We are in a developed country ensi eri on a global scale. Bino ebibamba tebigwa Uganda yokka mwebuuza ensi endala zikola zitya bagende bakola benchmarking balabe nti muyaga ogwa mu America abantu abagwamu tsunami Trump yali mu campaign ewedde naga nti sente zigenda mu Ukraine naye abantu abagwamu tsunami nabo tebannayambibwa naye kituuka mu America kyatuuka kubanga njagala okubulira professor president alonda ebitongole bino n'abakozi ba gavumenti okumuyambako minister ajjawo ng'ali political tetuganya abano obukugu naye waliwo abakozi ba gavumenti abatakyuka abatula mu ministries ezo abamu ba dokita abala ba professor nga bakugu mu kumanaginga kye tuyita disasters. Naye mu obukugu bwammwe buli ludda wa bomba mulemereddwa mu resigninge
Minister igogo bakati. Nze mpuli no. Abakugwa bali mba technical person. Bali abali mu ndo. Mulimu ba professor mulimu ba doctor. What strategies do you have? The permanent secretary, banda secretary. What strategies do you have? Bali muli ba strategist baba. Eze bino nandi badde njagala nnyo kulaba. Sagala kulaba minister Lilian Abe. Ngavayo kunyonyola abantu. Where is the PS? Where is that special person in charge of technical person in charge of disaster? Minister yavayo nga ali political nga aga ku government yekoze kino aumba bwati ni lete si expert mwecho gwe njagala ku beat wano ogenda olete oyo director akulembera directorate yebibamba ajja nyonyola abantu chechi ukyaganira wa baina planity what strategic plan kuba bikyagwa webali nnyo omukulu kintu oyo ava mu ofisi ya national chairman wa NRM wali ekyambogo onale butamaguzi ndabo zinze bulungi wenyamidde onawo mala notya ebintu bimala nebikutisa tisa wenyamiraki nkiriza kwebaze n'abaddu mu kutuuliza njagala kwebaza kansala Lwange Lwetunga kansala Moses Kawumu mukulu Vincent Serugwa ona utamaguza abantu babuzeko abakasongo bagaba tukumeze mulwanirira tukuma tumulwanira omusirikale alina kunkubira saluti wasa omusirikale basanga onale bamukubira saluti exactly kudala ki abasirikale bonna ba police kudala lyonna mwasanga MP abalina kumukubira mu hierarchy kudala hierarchy yago naye nje saluti sizeetaaga kubanga okunkubira saluti wakiri umpaye kizike atu musirikale akuwe wakati wa parliament mumuyola mudidi abasirikale bayola musente ate mbalwaniridde abasirikale munagaana kusiima naye mbalwaniridde banafunye ne information ewa minister omuntu sente za mwezi no 25% zibadde zitayisibwa mwafunye salary review structure abasirikale bagikola mu finance oya bagati baba wandikidde baluwa kola salary review twabayisiza abasirikale abo 25% aba police na maje naye ne abakulu bebeyongezaako abantu abansi ne batobane nasanyuse nnyo bafande mutwagala okumanya sente zamwe bangambye omukulu minister yangambye nti yampulira nali ku TVM ne ku radio nanga nti sente z'abasajja twakoze review okuzibawa so mujja kutubulira oba 25% ya muyaze nabe naggulu namwa watonya kalina zebawa abachina okubazimba waggulu na kwasa UPDF akasente ne pampu je bateekawe kuba amazzi nayo yafira okolo lunaku so mubikwase egakuba egateka mu tank eri waggulu egakwewereze kalina eyokubiri yokusatu n'eyokuna kati gaf koma wansi wokka so ekyo nakyo mwali badde musimako sebo omukulu wa UPDF mwe mwaleeta abachina bamu okuzimba ebyo ebyennaggulu ebyekiyaye ebyo sente baleta mukulu wa UPDF yekyemusa bakole engineering brigade yebadde ekola omulimu gw'amaanyi ekola omulimu nungi njagala nnyo eya NEC ekola omulimu mulungi nagenda wano mu free zone egindi wano Entebbe nga bakoze omulimu mulungi nnyo so singa mube empawalinga abasirikale abo naffe tubeera basanyufu kuba tujja genda okujja mu buyinza nga tetwagala kusanga musirikale ng'alina mpaleregeza mujja ddi ate gwe n'enkya n'olwaleero bw'otunuulira ekigenda mu maaso beera ku stand by naye sebo nzikiriza mbuuze ku bantu bange abansindika mu palamenti abantu b'esse Mutombala musizaako nnyo abeekapeeka Kaasa Ngombe na Kaseke mwebalo kola nange nva ku kampu Lutamaguzi nkulisaayo nnyo ebigoma by'eddwaliro ly'esse Mutokwerese twaweerezaako ebigoma 7 ndowooza byatuuse wanaabaawo ebyetaaga ebirala baŋŋambye nali nsubira nti ab'oku disitulikiti bajja tuyamba n'abaawo mu gundi mu kanso bajja kutuyamba naye tebatuyambye so bwe wanaaba ebyetaagisa ebigoma ebirala ab'okweresa awo awafiira abaana ababiri ku mwalo ogwo era tugenda kwongerayo ebirala abeekasiga nammwe wali ekapeeka okulinaana Jenosali Musalaawo nammwe ababadde batakyasala nammwe naweereza ebigoma byammwe naye ekyasinze okuneewunyisa bangambye mu kubulako ekigoma tubongere ekigoma kimu mwetaaga ne mara basooka bibala babibala naye bagenza okulaba bibulako wakati awe Kasiga sebo kyamaani waabo ku lw'omukaaga olujja ngenda kubawaayo emmotoka za bino bihardcore 3 lole 3 mbongereho n'ekigoma kubeero liisa abantu bangi lisobole okuba nga liisa ab'ekyetume Makaayi namwe natuuseyo kansala wamwe Luyima ne kansala Adamu awo Mijinje nga nabo bakaaba tebakyasala kyetume Makaayi eri ekkubo lyetaagisa ebigoma 6 ku lunaku lw'omukaaga ngenda kuba
nga mpeereza ebigome ebyo musobole okubanga nammwe muyita. Njagala kubuuzaako ku bantu baffe n'okwongera okukubira abavubuka okwongera okukola. Mukole nnyo, enkuba bw'etonnya buli muntu yeekalakaase. Twagala okulaba ekitundu kyaffe. Nsanyuka nnyo buli lwensanga ng'emmere etandise okuba ennyingi. Ekkubo lyaffe eryakapeeka Nakaseke Kasangombe Kisule bajja bawandiisa abantu abali ku kkubo eryo. Ndowooza mwategedde kakolansi kanaatera okujja essaawa yonna. So bwe bakusaba information ebeekwata ku bintu ebyo nkwegayiridde giweereyo mu budde. Era sebo mukama wange mu kaseera ke kamu nzikiriza nsabe mukulu Museveni waliwo ebigenda maaso mu ggwanga wano. Ffe bye tutannaba kutegeera bulungi. Ng'obitegedde otya ati? Bye tutategeera bulungi. Waliwo abakulu najja wano oli n'enjogera nti waliwo bannaffe abeetegekera okugenda mu Ekizayiro. Ne tugamba omukulu Museveni nti sebo yadde okulembera eggwanga lino gy'ofuga ng'abaana bano aba NUP obakuumira mu makomera abatalina musango. Notandika okugamba nti bizinesi ya Kyagulanyi naye ng'abaana okimanyi tebalina musango bakuumira mu makomero batutte mu bikooti by'amagye. Tutandise okulaba banno nga batandise okutiiratiira nga batandise okwetegekera okugenda mu Ekizayiro. Ffe nga ffe naddala abakulembeze abaliwo twali baagaliza okubeera wano mirembe. Naye tutandise okulaba abakulu buli omu atandise okutya, buli omu amagamaga, sente zibbibwa. Luli neewuunya nnyo okulaba nti bakajja babbe biliyoni namba ekimaloka ekitwala sente. Abalenzi bagwa mu sente awo ne bagenda nazo biliyoni namba. Tebabalimba nti ekyo ekimotoka ki biliyoni van nti osobola okubba sente tebakutegere kiriko surveillance camera. Bakulaba bulungi. Kakati tuba tukyali awo bwate banka ya Uganda ekulira amabanka gonna. Minisita yagamba nti sente muzijubisa tezawera. Kino kyazze mu parliament. Nakyo kyazze tebayogera yazogera yagasize enkaaga. Kugamba ekiriwo leetesi report. No ayogera nawe mubaka parliament. Obuwumbi obwabbibwa obusukka mu nkaaga. 60 billion. Nenga Museveni aganya okulonda governor. Tumugamba buli kaseera londa governor. Temuyina debate emula kusaba mu parliament awo. Kimusaba emirundi 10 naye aganya okulonda governor. Kakati tuba tukyali awo mbwate miliyoni 5 bazikutte nga za bikyupuli nga ziri mu banka Post Bank bazikutte. Eyo banka ya Uganda ya government. Tosobola kuteeka bikyupuli bya miliyoni 5 mu banka ya government ekyo kirayo. Nayisinganyako omukyala ng'ali mu maziga ayina waaguze ekintu naye sente zaaguze mu miliyoni 2 ng'ava zijja ku telemasiini. Ku ATM n'oleeta ebikyupuli n'obiteeka mu ATM. Twabagamba abasajja bano nti wano mu ggwanga walabika waliwo abeekubira sente nga muli nabo. Waliwo famire ezikuba sente nga ffe tubonaabona zeekubira sente ne ziwa abantu mugende mugule amataka, mugende mugule amayumba, mugende mugule amamotoka, mugule buli kimu. So kino twagala kukigamba mukulu Museveni waliwo ekitambula wano. Sente zino ezabbiddwa zigenda mu bululu. Bannaffe bagenda mu Ekizayiro, ffe tuli wano tetunaba kumanya. Tosobola kugamba nti banka ye efuga amabanka gonna bagibbyeko sente ne batandika okwebuzaabuza wano. Kati buno obubanka obulala obukuuma sente zaffe ez'ekiro kitwala omunaku. Banka wa Equity, manager director wa Equity. Naye mu myaka 2 abadaliza ini. Ekigenda maaso. Waliwo ekigenda maaso mukulu Museveni kibuulira abantu. Waliwo ekigenda mu bitika mukulu Museveni. Anti yonna yabyeddiza. Bwe twajja wano ku kyemwanyi n'atukuba ensolobotto n'alonda n'akakundi ke wano mu Buganda akabuzaabuza abantu mugava ku mwanyi. Akabuza muba ku nsonga eno nga kateekawo diversion. Muba ku nsonga tugamba omusajja tuva ku mwanyi yaffe. Era emwanyi yagitwala yakulietinga. Emwanyi yagiteeka butesi mu kitongole kirala. Ekitongole kino ng'agijjeyo yateekawo monopoly. Ebiseera gye bijja bo bennyini be bagenda okutudondola ku mwanyi kuba beeteekawo ebyuma byabwe ne bateekawo ne price control yabwe baba bagibeerako ng'era bwe badondola ne ku bintu ebirala byemula. So njagala kusaba bannansi tutandise okweraliikirira neffe tetulina sente nnyingi mu banka kuba nabisijja tubadde tulaba
bwe wabwe balina sente zisinga ziri mu maka gaabwe era kusebo mu maka gaabwe n'abasajja ku Sande tebagula we wabwe baba bakola ki sente baba zifulumizaako zaanikako mu musana wabweru ku Sande bazaanikako zikale anti wazibeereeyo mu kinaaka ziizo kulumba ziwumba kati bajjayo bw'etaano bw'ebiri ne baanikako dola mukwano gwo wali kyayiddeko ngo wali omukwano gwange omu ali awo naggulu alina godown mu nyumba yayanika jatereka era awera ne ku bakulu wano kati mbuba bagenze we okuddabiriza bakutwala kiro mu kiyumba kya tulera ne bakugalira nga tolaba woyingira era bakufulumya kiro ogenzo kufuira muko kasente silwali era bwe twabagamba nti abasajja bano balina kye bafumba ne mugamba nti abasajja bano bali kulwali naye kakati bakugambye nti buli alina akasente mu banka atandise okumagamaga. There is no way someone can put sentence ziri fake ku ATM nengenda nezjayo sente ngule ebintu abasajja bajjo ne bakugamba nti zino sente zolina fake nga titolina wa kuziddiza nengo ozijje mu banka yeggwanga n'olwekyo ekyo mukama wange nkisabye mukulu Museveni tandika okweteekateeka twakubulira ne banno nga mutandise okukwata eggwanga ne mulifudde lyamwe ly'abantu babale ne mukwata obugagga bw'eggwanga ne mubweddiza abantu ab'olubatu mututta obugagga bw'eggwanga bannansi bali eyo bonna bajeera nze kyova olaba sifaayo tugenda mu bitundu eyo mu byalo kakati jjo nabadde n'omusajja omu weenaalemu ajja wali tuleese ebigoma byaffe ekasiga weenaalemu aleeta olugezigezi naye nga tasobola adde tuwaayo nakawulugezigezi mukimanyi gavumenti mugira bisijja nnyo ayogera ebitakwatagana ne mbuuza nti oyazeeki masiikinyamu ngwe tasobola adde tuguleyo urubalo ka Musenyu nga tuli mu kukola ekkubo kakati n'omukulu ono twamunnyonnyola mukulu Museveni nti niwakubadde muganya okumatira emyaka natusobola kubeera mu buyinza nga muganya okumatira buli luki ebibanja byonna babitute olinalabye mukulu Museveni asasula mukyala Nyakayirima namwandu bamusasuddeko bilioni 3 kuba basindise ow'ekitiibwa Prime Minister Nabbanja najja wano naye kuba omulanga nga atwala mu byalo biramba eka mailo 3 yazijjawa anti kyetubuuza nti mwabajja wano mwazijja wange eyo mu bitundu byaffe mwajjanga banoonyi babubuddamu mwazijjawa kakati ne batandika okuteekawo oluyayeyaye mbusimaye mukyala wa Namwandu Nyakayirima ayagala zino mwami we yali byali bya mwami kyetubuuza mukulu Museveni ne bajje n'obobi n'ebyalo bye mwegabanya Sikoya Mailo mwazifuna mutya kubanga bwe mwali mujje waffe mu bitundu ebyo gye twita Katokolide Luweero Nakaseke Nakasongola Kyankwanzi Kiboga Gomba mwali temulinawo yadde wano Kayinsi Kataka ne tugenza okulaba mulirazi Sikoya Mailo eyo yonna ekyankwanze yonna bw'otuuka Nakasongola bali mu kwegabira tetuganye kuba yonna wali amafuta kakati bwe nalabyewo w'ekitiibwa Prime Minister kuba awuliriza nnyo programu yaffe Nabbanja Musafiri taata we gwe bayita Walakira y'omu ku be baagoba ekyankwanze Namwandu Nyakayirima gwe yagoba tata wa Nabbanja gwe bayita Walakira w'enviiri ennyingi Nabbanja atuuliriza y'omu ku be baagoba ne bakoona n'ennyumba ye naye kati Nabbanja otayingira waawo nga bagoba kyajja yasomesa Nabbanja gwe bayita Kapwepwe naye ne bakoona ennyumba ye kakati nze ndi shadow minister w'ebyettaka ow'ekitiibwa Nabakooba minisita n'aweereza abapoliisi bagende bakubayimirize Namwandu oyo ne baasangayo magye nga kajjudde nga gakoonye ennyumba z'abantu ogaana otya munnansi abadde ku ttaka lye emyaka egisukka mu 5 mbw'ono Namwandu w'omusajja yajja okulwanira mu bitundu byaffe mbw'asazeewo amayumba gonna bagakoone abantu baffe ne bafuuka emmombo ze kati kyetwagala okugamba Museveni kubanga mwami Museveni kuba muwuliriza programu zino abantu abali eyo be mufudde emmombo ze mwe ne mulowooza nti eggwanga lyafuuka lyammwe nti buli ebyalo mu bitwale kati mwami Museveni yagambye mbu Namwandu oyo bamuliirire bilioni 10 anti takalivye anti ulijalifuna atya ndozibwa ndikubiraga bulungi nedda balifuna atya kubanga abo abakulu bajja wano nga mu biseera by'olutalo bajja mu bitundu eyo nga bazze kunoonyayo bubudamu n'agula yagula kwani ezo Sikoya Mailo zesatu omanyi kyezitegeeza abantu abo walabye Nabbanja sebo nga akangaza tewali kuziika bantu wano ewaabwe ng'ojjo tugaana wane waffe tuziikawo kati ebyo bye tugamba mukulu Museveni mujoze nnyo abantu baffe kubanga yagambye nti ye yalagira
mboyo bamusasule bilioni 11 President Museveni yagambye nti basasule eri ettaka Square Miles libalirirwamu bilioni 11 owekitiibwa Nabbanja n'agamba nti basooke bamusasuleko bilioni meka 3 cash nekitwagala okusiba ebo kabe bagoba ebyalo byonna kitwagala okubuuza Square Miles zino muzifuna mutya ng'ebyo mu bitundu mwajjayo mu biseera bya kunoonya bubudamu mwazifuna mutya banyini nside mubaliisa akakanja nga basula ku butaakye ebyapa byonna ebiri eno buli alina ekyapa era njagala kukubira abantu bafoomulanga nze sifaayo oba oli weenaalemu nga tonjagala tolagajjalira kyapa genda mu land office okyekinge ku kyapa kyo buli luvannyuma lwa myezi 3 kati bano abasajja kye bakola bateekawo system bw'oba oli eyo nga weebasenga gwe lutamaguzi oba gwe kintu nga bagenda ku kyapa kyo nga bakyusa amannya tebasooka kugoba kensembyayo kano sewo mukama wange njagala kusaba abantu baffe ababeera mu byalo abaana baawumudde bangi nyo katubalina waka baawumudde jonna njagala kwebaza abantu b'Ekirema waliwo faamu bagita Heritage Farm ey'Ekirema awo Kapeeka mwansanyusiza nnyo twabadde ne chairman Nanjwenge mufuuse ekyokulabirako bwe tuba n'ebitundu by'abavubuka nga mukola nga mulima era mu aba Heritage Farm nabagambye ngenda kubagulako ebitooke nasanzeyo ebitooke eby'embala n'ente zino nali simanyi professor nti waliwo ente esobola okuvaamu ebidomola 10 eby'amata olunaku ngeva 5 ku makya 5 olw'eggulu 5 ku makya ebidomola nebitawaawo ku Heritage Farm awo Ekirema awo so mwansanyusiza nnyo era nabadde ndi mukulambula abaana bawummudde abazadde bakumyewo mu byalo kyetusaba abantu baffe naddala mu ababeera mu byalo mulekeraawo okukaluubiriza abantu b'omu kibuga nga basindisa abaana okujja okuwummula mbuoba osindika omwana musindike n'akawunga kimanyi musindike n'omuceere mu kyalo mulime emmere eriisa abaana mwe babasindikanga okuwummula babasindikanga wagisangangayo kati mwe babeera mu kyalo mulekerawo okukaluubiriza abantu b'omu kibuga nga basindisa abaana ewabajjajja baabwe okujja okuwummula oba babasengakyetugamba tubadde nga tukubiriza abantu timwekalakase mu nnimiro wano obeera ne John Kenny Lukyamuzi n'agamba nti oluberebere yali anfuna bubi yagaye katukukalakasa mu nnimiro yakutegeera tetusobola kubeera n'abantu nga muli bayala kyekiseera ensonga lwaki olaba nti buli kaseera abantu babeera bayala ne mu byobufuzi bajja ne babagulaagula n'obuli eri balina be baaguze ffenna tuli mu byobufuzi naye bw'obeera ng'olinako kookola at least naawe obeera solid ne bagamba oyo member parliament ze tolina kunkyaza professor ne bw'embeera waffe eyo Nakaseke ntera okugamba abantu ekitatera kusangika mu babaka nti bondabamu omulamwa nonda bw'otandabamu tononderako ddala wayawuliddeyo akyogera nzi kubanga ogera n'olwanirira abantu ku ttaka ne bakuyita eno ku masomero n'ozimba ne bakuyita eno ku makubo nze naalibadde sikola makubo naye buli wenzijalo naye kati tugenda kukola kubo lyegindi kakati tulina ekkubo lyaffe ono kintu akimanyi kuba weewaffe mu bulemeezi we Nakaseke taata we Haji Nadduli we Kaddunda wali amanye ekkubo lyetuyita Timu na Lugogo eritugatta ku Luweero lyerimu kulisinga okuvaamu ssente awo Lugogo gye n'otafiire mu biseera by'olutalo ye yakubawo ogundi ezakutula olutindo ng'obota abali anti nkugambye akyogera mu history we yakuba omuggo ogwo olutindo n'alumenya lwali solid nene sawayo tebalukolanga kakati nze nga Lutamaguzi twasaba bo ku district okutuyambako eyaffe batuwayo emitwalo 2 kati nga nze okwata ssente ne tugula malamu ne tugula kiso bwe mulabanga tukola ku bintu ebyo temugamba nti omubaka mugagga ne tukola kye bayita collective responsibility okulaba nti ebitundu byaffe tubize engulu ebyobululu bondabamu omulamwa nonda bw'otandabamu mulamwa vyako webale nnyo ona Lutamaguzi wali olidde sebe kyakyogera ona mugana yagenda kyogera wali olidde akyogera abajja kyogera omulabamu omulamwa mulonde otamula mulamwa muleke ne Kyagulanyi bwatu we yajjanga ebiseera era bamulonda bakabbira ne babaako byengeri yaabwe gye bakolamu kintu akazina kakuli maaso omuntu wabuuzeeko mu dakika ntono nnyo tweyongereyo honorable bwakwata omuzindaalo nawe osooka n'omwota awanda obusagwa Mukama atugumye ensi bwekyo bwetambule baamu ebiwonvu n'ebikko nyongera okutegeeza abatuwuliriza ng'ennaku z'omwezi 13 ffenna abazzukulu tugenda kuba ku KCCA grounds oba kye tuyita MTN Philip Omondi Stadium wali Lugogo nga tugenda kuba ne sports gala y'abazzukulu
tugenda kuba nga tukungana tukubemu akapiira kaffe ebirabo by'amaanyi era okwewandiisa kugenda maaso ku Office of the National Chairman tujja ko mu lunaku olw'enkya okuwandiika abantu teams zonna ezigenda okuba nga zeetaba mu tournament eyo ng'ennaku z'omwezi 13 tukubagala olunaku mpaka lwaggulu tugenda kubagala kuva ku makya paka lwaggulu mugula abazanyi naye bali nange mungula twakoze conjunction ne FUFA kubanga bateekawo enkola omukulu Moses Magogo okulanga ba identifying talents abantu bangi abali eyo nga tolina tiimu mwosambira ng'oli mu butimu bw'ekyalo naye ng'ate akapiirako kakuba mu Premier League kamuka oba kakuba mu La Liga kayinza okumuka Asani Waswa tuli naye era bajja kubawo ku identifying talents former captain wa timu y'eggwanga okulaba nga ba identifying ebyo ebitone eby'abantu ab'enjawulo abavubuka era akapiira kano kanjawulo tujja kubaamu n'abaana abawala abasamba akapiira buli tiimu ejja kubanga erimu abawala babiri abasobola okusamba endibe abawala bwe bali kuba inclusive ng'abazzukulu era kiseera kyekimu nebaza abasumba abato abali mu kibiina kyabwe ekya Reformed Generation of Pastors and Preachers Association abavuddeyo ne bagamba nti nga abazzukulu abasumba baagala otandika okunyikiza enjiri ya His Excellency the President abasumba bave ku gwabwe ate guli ogwabe mweguli naye ate Katonda atugamba nti money answers almost everything tojja kuba mukkiriza ng'oli mwavu omukkiriza obusiraamu Kurani ne Bible butugamba oba mukafiiri abo batolina sente kuba ne Katonda omwerabira obeera okolima buli kaseera so ng'ennaku z'omwezi 4 abasumba abo tujja kuba nabo awo Freedom Church Kaleerwe tujja kuba nga twongera okuwayamu butya bwe twongera okuyamba ku abasumba tuyagala bamanya okunyikiza enjiri y'okukola obugagga nga tweyambisa section y'abasumba abo. His Excellency the President agenda maaso ne kutalaga ebitundu ebyenjawulo nga agezaako kola assessment ku parish development model bwetambula era ajja kube Karamoja weekend gye tugenda okutandika okulaba ate yo biri bitya naye ekyensaba abalwaninga program ya presidential tours mufeeyo nnyo Abannayuganda bawankawanka okufuna interaction ne president naye sente ziremu okubasingira ate kye mulina okukola okutuusa president eri Bannayuganda si kirungi omusajja ono gwe tulina lwaki Hajja Chadija Namyalo tugamba tava ku main wafolowinza ebyabadde mu Arusha nabadde yayogera luli njo yagambe sijja kwogera nnyo President Museveni y'omu ku ba president tukyasigaza abalwanyisa abakoloni obutereevu ku lukalu lwa Africa yali waawo mu nkaaga awo bw'oba ne treasure amawanga Museveni kyabugagga wano Bangladesh obalaba badde mu kwekalaka bali wano nga bajja kumwebuuzaako osobodde otya okukulembera eggwanga eririmu amawanga ag'enjawulo eririmu abantu ab'amadiini ag'enjawulo ne liba nga lina stability for all this time ng'oli mu leadership. It's not a joke. Naye azino obulungi tava mu ddiiro bajja wano okukola case study democracy gwe tulina wano akalulu ke kasalawo ani akulembera abantu mujja kubawulira abajja omanyi akalulu kirala waliwo ayogera ennyo nga atakola walolabe obeera mu makango olina akaana akakaabakaaba ne baba tebalina kye bakakoze nga kakaaba ye opposition bakaaba bukaabi naye tutunuulira Uganda balaba biki ebigenda mu maaso balaba biki ebitambula honaye bayogedde bingi naye wano ebintu by'ettaka etteeka liri clear how we acquire land ngeri gufunamu ettaka ate wano mu Buganda wano nze neewuunya omuntu bw'agamba nti bajja wano nga tebalina kye balina oli musajja Muganda omanyi buki ebika byaffe we bijja era wano waliwo ebika ebyo bye tumanyidde eddala obulungi nga bo waliwo oyo nnyindo mpanvu yavaawa genda mu beekika ky'empologoma baliwo bajjudde oyo nnyindo mpanvu yavaawa gendako mu beekika ky'enkima bajjudde kati genda otunuulire ku jjajjaffe omubulukuse ow'emmamba jogo bagwadde mukulu onolebuta amaguzi n'amala amusanga baba tamubuuziza linnya asobola omugamba mumugende ewammwe kakati naye kenyini waliwo yangamba naye onaleboyo si mu Pentagonia namugamba onalebo si mu Pentagonia naye engeri gye tufunamu ettaka kituufu obubbi bw'ettaka weebuli naye ate tuleke okunyigiriza abantu abaguze ebyapa byabwe mu mazima
namube mwebali kuba wali kuba abantu nze bwemba n'ekyapa kyange ebadde enkola yaffe wano waliwo abayina ettaka lyabwe nga lyajjako abasenze kintu nenkwata ekyapa kyange n'ekiguza Walusimbi oguze ettaka toguze ki ab'ebibanja kwebali onira abakuguliza abannemerera babumba kuwadde kati management y'abantu abo era nebaza His Excellency the President okuvaayo n'agamba nti Uganda Land Fund eveyo esasule ngeyita mu Uganda Land Commission okusasula widowa late Aronda Nyakairima oba CDF waffe era Minister of Internal Affairs yali bisere ebyo musasule kubanga yenkola weeri era balandi road bonna abalina amataka amanene nga kuliko abasenze government esasula land road bano ne babawe ebyapa nti mubalekeko bano mubalekeko babeereko kubanga land road nekyo kiruma okubanga oyina ettaka lyo nga tolifunamu kiruma okubanga oyina ettaka lyo abantu ne balyesenzaako ne bagamba nti wano waffe tetujja kuvaawo kiruma nnyo okubanga oyina ekyamaguzi kyo nga tosobola kikozesa kati waliwo question nannyini ttaka yafunyamu atya mu ttaka lye ow'ekibanja tumukuumidde tutya ku kibanja kye era waliwo amendments ezazze ensubira bajja kukola gazette by next week Ministry ya Lands engeri gye tusasulamu busuulu ennaku zino wali tumutawaana abantu babwepena bakola bati manyi honorable Lutamaguzi nga minister w'ettaka wawulidde amendments ezo engeri gye tusasulamu busuulu oyo kanguka information ffe tubadde nga tukubiriza abantu okuwa busuulu era nga shadow minister gundi amendments zijja naye gwe kyolina okumanya nti si bw'ogula ettaka okuli abantu oba osikidde buki buvunanyizibwa bwa busuulu si kuva eri n'osaatuuka mbunaguze ettaka ffe tuli mu buyinza tulina emmundu bwe nkugambye wano nti n'abakooba minisita w'ettaka yaweereza abapoliisi okuyamba taata wa prime minister Walakira okutaasa ab'ebibanja tukimanyi nti waliwo abeesenza tukimanyi eritali lyabwe weebali ate tukimanyi nti waliwo era ne bannyini ttaka abatunda abantu bw'otunda ettaka okuli abantu n'ogamba nti ntunze ekyapa oyo abaguze ekyapa ng'akimanyi nti kuliko abantu abasikidde buvunaanyizibwa ffe kyetugamba mwami Museveni kyowulya gwe kyogamba muffe twogera bubi tumubuuza bwe mwajja mu Luweero mwali temulina ttaka bano bajjeno square miles balina ne bagamba n'abantu balina kuzikyabwe balifuna batya lwaki mulondamu bamuna bamu abafuna landi fund okimanyi ekyo professor taatawo namulwanirira kawesa kigozi ffe tubuuza mwami Museveni lwaki alondamu abantu selectively abafuna landi fund honorable butuweddeko nkusaba ekirungi tulina abaka ba parliament babiri tulina Mwanyinaze wano honorable Namugga tulina shadow minister w'ebyettaka naye nze kino nkibasaba kubanga bino Uganda yaffe ffenna kituufu nga tosaatu nga ababaka ba parliament nze nga kintu n'abazzukulu tetuli bamativu ku bukya bwe musazeewo okukuuma etteeka lya busuulu nga lifaanana bwe lityo kubanga mugamba nti omuntu ali mu kibuga asasula emitwalo 5 ku ttaka ly'ekibuga ku busuulu owa municipality emitwalo 4 bw'otuuka ku kyalo bo basasula 5 kakati etteeka ababagamba amateeka be babaka ba parliament era bo be bajja okukyusa busuulu ono bagambe naye bannange mu nsi ezeekyuka ani gw'osasula busuulu omwaka n'omuwa 15,000 naye ebiseera ebisinga bwe tuba twogera ebintu bino tumanyi okuzannyamu nga twagala nnyo okwogera ne tulema okukola ebintu ebituufu nze nja kusanyuka honorable Lutamaguzi ne honorable Namugga nakisaba ne honorable Nyekuwan tumanyi batuuseewo mugende mu parliament amalize tuddeka mugende mu parliament mukole amendments balandi roads bano wadde basikira obuyinza nti basikidde buyinza babawe busuulu naye kuba akafaananyi mu Uganda ya leero ng'oli akusasula busuulu wa 15 kuweka 20 kuba akafaananyi okuba nze ndi wa byattaka ate abantu busuulu si kyabwa byanfuna nti oba bugagga busuulu kukwatagana kuteekawo nkwatagana tinze ndi ku ttaka ly'omuganda nga bw'olaba nti fe wano okugenda okuwasa omukoba muwaaki
omukoye tebamwani kamaleda chika yange kubanga honorable ekintu kino kyenkugamba ne president kenyini mwenale mutukiriza era atubuuza nti nze wenzija bankubira saluti njifuna muki ngate yomu kubasaba natugamba nti omuntu okuwa busulu abanga akuwa saluti nti kwendi ku ttaka lyo omanyi gwe mukama wa naye nga abazzukulu tugamba mu nsi ya leero n'enkyukakyuka y'ensi kuba akafaananyi nga gwe nannyini ttaka naye ng'omuntu akuwa saluti ya 15 nze njagala nnyo ab'ebibanja naate tubeere feya mu bintu bye tukola gwe ng'omubaka wa paalamenti bw'oba olaba ddala kisaanidde omuntu ayina ettaka lye nga naye bamuwa saluti ya 15 omwaka is it genuine mwebale nnyo minisita w'ettaka bannayuganda bajja kusanyuka honorable nga mulize mu paalamenti bamukoze amendment mbagaddewo mukulu kintu ebale nnyo kasekendi kanuŋŋamyeko katono kakati fena ekizibu ekisinga obunene mu Uganda kati ttaka Mwami Museveni yadibaga ebyettaka wano nga yekwasa bwabakola endagaano za 19 bagaba bubyettaka ne tumubuuza gwe bajjajjabo baali luddawa okuba nti tebaafuna bali beefunye beegabirako bato kakati ffe nga ffe nali ndeetetteeka nange ngandireese nesaagala kukontana omukulu omu n'ava Mengo n'angamba lutamaguzi kyoleeta kigenda kukontana ne banda baffe nga ndeetetteeka nga ligamba nti oli bwagula ekibanja nga abagulidde ddala for good nti kati ne banetololako emirundi honorable Segona nanumba mu office nagali utamaguzi ekintu ekyo nkwegayiridde nnyo kisuule kakati ekyo kyayogeddeko kituufu naye olina okimanya gwe omuzzukulu w'abana abakulu nti bajjajjaabo bano abaliwo olwaleero balina enkola yaabwe gye bajja wano okuteeka amendment zijja ezesebo professor nali nkireeta njagala kukiza nti omuntu wengule ewaffe enakaseke nengula emmotoka eba ya lutamaguzi complete sibwayo busulu erije eyakolebwa Japan buwanga yo busulu Japan ngoleta enongoso ewa ya mamoto kakati ne kuyeta mawe views naye mbebaza okola submissions zawo ku kyettaka nenzijukiza mukulu kintu nti kuzimu legislative agenda ya government eno oba ku birubiru ebimu byerina mu myaka gino 5 ensonga y'ettaka land reforms ezirera nabadde wa mukisa okubaako mu lukiiko lumu lwabadde Munyonyo ku international land reforms nga mulimu ebitongole ebyenjawulo nga bagezaako kuteesa ku butebe bagenda okuleeta enkyukakyuka oba ennongosereza mu tteeka ly'ettaka nze nsuubira tube bakkakkamu tulinde tulabe ebigenda okuvaayo aye naffe tulabe ng'oludda oluwabula kiki kyetunateeka oba input gye tunateeka mu nsonga y'ettaka naye nze ekintu bujjukiza nti byonna ebidibye ebigaze tubavunanyizibwako 10 ku kinnaakyo kubanga buvunanyizibwa bwabwe okutereeza bateekera tisikutereeza butereeza okupulaningira eggwanga gavumenti yonna bwefuna obuyinza eba eweereddwa mandate tubawadde ssente tubawadde structures abakozi tubawadde byonna tubibawadde okusobola okulaba nga bapulaningira eggwanga ensonga z'ettaka tusuubira nti mukoze research emala okulaba nga muleeta amateeka agayamba bannayuganda kubanga ebbanga ery'ettaka libadde tunenenganya nnyo gavumenti eyavoidinga nnyo private members bill obudde gavumenti bweteekamu ng'ekola amateeka gano private member si bwayinza okuteekamu kubanga gavumenti egenda okutuuka okuleeta etteeka kyalisuubiddwa ekisooka erina resources adequate gavumenti erina buli kimu resources nti alibadde ekola research abakozi ne batambula nabadde Munyonyo nabadde bawula simanyi twagenzeewa twatambuddewa that is why be bafumbagana amateeka be baali badde baga initiate nga buli olabanga private member nga avuddeyo netteeka kitegeeza nti government erina weekoze ki weeragajjadde kubanga zino private members bill yes bakuwa support ne support gy'ofuna wakati baga government ekuyambeko ne si bwe kyandibadde nga government yekutte etteeka nerikolako bulungi research so nkusaba mwami kintu feno by'obizza amala budde bwo gamba bakama abo ato wandika todda mu budde bwange wandika byagala wandika nkugambe no kati mugambe nti ono ye government
bwajja wano njagala manye nti akikiridde government saga atandike kudano kulajana honorable namu kugambye your government I'm not government omanyi otujja you a member of parliament tuina side bill bwana kintu tuina oluddo oluwabula n'oluddo olutekera government oli mu nkata oli mu ludda you are in the driving seat ono mbaka wa parliament ne mambi kugambye nkuteri oba Museveni atwa mu parliament nti gwa government ate kyogedde kifu gwe you are the executive yeba ina amanyi ina executive powers zonna gambye amateeka galetwa ministers kati bodano n'olajana n'otandika okusita ona namuka kati muli ba conductor oba muli basabaze ife wetubanga oluwulidde oludda oluwabula muwabula oludda oluwabula era bwolabanga tujja amateeka nga mbandirese nga private member naye bino byonna byogera mukulu gana amagezi gendo gawe banno obagaye nti mutuule ku sente ze tuba muteekere bulungi eggwanga kijja tuyambako so nsaba mukkirize embuze ku bannamawugola ekyamazima ensonga z'ettaka challenges gye ziri nyingi nnyo era otubanga tulese topic y'ettaka kiyinza okutwalira essaawa eziwera 5 oba olunaku lulamba nga mwogera ku nsonga za ttaka waliwo ka video ke nalabye nga kasaturating aka PC Rugambwa nga bagamba nti abantu bajji muwezi bamusendingidda bamuweereza abakwasi b'emmundu wamulabye ka video ako go baakute mu nkwate y'ekifere sijaga nti nasanyuse ne nagambye nti ebimu kabiveeyo tubirabeko kubanga omukyala yakabya amaziga mukulu Museveni nze nkoledde nnyo NRM nensasula bwenti ne bankwata mu ngeri bweti bantulugunyiza atibwa musango kakwatibwa gambye mbumbu bya bufuzi byeyo mbwanti anze eno nga byenyo obubizi bwe NRM ne jimu muweza mpalana kubanga ngenda kwesimba erukunjiri kubanga nga byenyo obubizi muzeyi nkuliriza nnyo programu zitambuze nnyo kati jimu alaba ndi very popular kati bwe nabirabye nga naye bamukutte bwe bato ndoza nenga nti mama alajanidde mundu just mukanga mwawo nga bana afe wadde ruzira myaka ena n'abamu bakyaliyo basibiddwa mbabuli esiga nti mbyagaliza bannaffe nenze mbagamba guno omulembe mpawo atalikaaba wanonga tuogera ku bumenyi bw'amateeka I'm telling you nga tuogera kyabadde kiri embarrassing mu Nansi abasajja ba kifeesi bakutawe mundu bavudde mu kamotoka bazimba nokakali batunuulire emmundu ezaffe zetugula ku sente zaffe zemukozesa okukola effujjo ku bannayuganda kakati sigamba nti honorable peace byamugwanidde naye kababirabeko kubanga muzeyi nkuli kumpi ulijo baloza abamu yo kumpi tebakola ki tebalugwamu ali muzeyi okumpi takola musango nkugambye anti kati wabiwulidde naye nga agamba mpala nazabe kati ujo tuga nti abana afamu bakwata tewali misango nga mugamba tulekana abana ba misango bagikkiriza mukoti ne babayimbula byona bigendamu ojja ko tute mu topic ndala njagala obategeza nti fennanga bannayuganda tuyayanire enfuga etambulira wansi w'amateeka fena kijja tuyamba kubanga njagala nkule professor bano ba kintunga bali wano saawe eno nga ye kintunga erinnya lye alowooza nti bakitalo nnyo naye kakati bw'amala naye n'atuuka mu mbeera efaananako bwe tuwamanya nti lino eggwanga kintu akola mu ofisi ya chairman w'NRM takola mu ofisi ya president kugambye byonna byakolamu akolera mukulu Museveni byonna byakola promoting agenda ya mukama we so ye chief muzzukulu so planning muzzukulu nkusaba omukulu omugambe nti atuyamba atambulye mu nfuga efuga amateeka tujja tuyamba ffenna babadde wano nga bali were they in Arusha kusoka za East African Community babadde mu Arusha ne okimanyi nti twagenda one time twali mu kachiko ka budget nga Uganda yokka yali esasula sente za subscription mu East African Community nga tebasasula sabo nga fetu babeza so ogwo mukago nako tuteko okugutula twaba gutuyamba nene muti mugu debate nga ko bulungi okuteza mu system ne bigendera byagwo temuna bimanya tunuli ankugambye gwe webuze otubanga omukago gutuyamba lwaki kasoli wafa agobebwe Kenya lwaki agobebwe South Sudan n'amagini bagagoba so ogwo omukago twasuubira nti tujjewo zibayita tariff barriers bwetubanga tutradinga nga tutambulira mu East Africa tubere nti East Africa fena ideology ya President Museveni omukago gutuyambe amagini gatwale ne kasoto mutwale kuteka mu sente gutuyamba oba tulina go tupromoting ebigenderero abi so ensonga yo nayo njala tugitunula bulungi tulabe nti yamba bana Uganda waliwo omuntu eyakubya akafaananyi ku yabadde ku X n'ateekawo minzaani nga ataddeko emmwanyi n'amata naye and coffee business kyeri very viable business gye walitadde mu sente amata ne gadde waggulu bwe gati emmwanyi ne zikka nenga nti ndoza pulaani ogirabye naye nga so bw'otunula pulaani bw'obanga opulaaninga bulungi mu mata mu nte ne mu mmwanyi gw'osuubirawo waleeta mangu sente ente zikola myaka gye gimu emwanyi myaka 3 ente kuddamu kwemya ngendo gitaddemu sente ente otaddemu nyingi ente otaddemu mekere emwanyi otaddemu sente emwanyi osaamu katono ente osaamu nyingi nti ku mmwanyi tebajja tujja kumulamwa era bannayuganda nkugambye ebyenfuna ekirungi sente bwe batandise ebbira
babye ebikalu kati n'ekitavu bakikuttemu babbe n'ebino ensonga lwaki tubadde tubyogera bwana professor era nga nyongera okutuma kintu nti abantu bakuwa obuyinza tula mu kukola ofuba okulanga okola ebyo ebibatwala mu maaso sigwe bikunywereza mbuyinza buli wamala obudde bungi ng'okola binze nfunamu ne webafiirwa nfunirawa nze kasita nfunamu eggwanga ne bwe lifiirwa awo wetubanga tutuusawo kitegeeza eggwanga ligenda kugwa era ngamba bannayuganda bonna gye tuli eyo tuyanira obukulembeze obulungi kintu akimanyi wadde uwe ne yebaka akimanyi nti batufuze bubi sina tukulembera akimanyi nti batufuze bubi mu mbeera zonna nzikiriza ntegeeze bannamawogola nti enkuba ng'etonye enguudo ezikoleddwa tukyalina challenge ya bulungi bwansi enguudo zikolebwa naye bannaffe okuzirimako ebbali nakyo kikyaganye so nsaba abakungu ba Ssaabasajja naffe ogwo tugukole tuyambeko abakulembeze ab'ebyobufuzi okulaba nti bulungi bwansi akola ki agenda maaso nzikiriza nkuliseeyo gombola Ssaabaddu abadde nga batutte oluwalo ewa Ssaabasajja bavuddeyo bulungi ne bakyalako ne mu parliament ya Uganda n'abatutteko mu parliament mbakulisayo nnyo badde bakuliddwa mwami Katumba Moses ne mukulu Takaliryawe Matete ne baganda wonna bonna mugawa wuuteeseza banga ntesa nembaga nti ensonga za kyabakuza Matete ngolo wano wetuziyisizaawo wano wetuziyisizaawo bannaffe bano bakintu bagana era nembategeeza nti wano wetuli bakintu babbira ssente wabagambye byonna byogera front wano wetuli kintu ne banne obabbira ssente z'omuwa musolo so nyongera okutegeeza bannayuganda mwenna abali eyo nti se tuzogeza mbadde ndaba wano kintu ngagera badda ensonga ki badde nsirise ngola kintu agamba abamu boogera bwogezi naye ebintu ebimu bye boogera baleka tebabiwa budde sebo kizibu nnyo okwogera nga byogera tobirinako bukakafu nenze nsaba mukulu otuyambeko plan di muzzukulu saawe eno oyinza okubanga bitambula bulungi naye tulowooze ku bannayuganda ekifaananyi ekigazi professor fa abakiikira constituencies ebyala abantu babonaabona eziri obubi ddala abantu babonaabona era nga ono njagala kumutegeeza ono akugamba fa abajegera bye tutategeera yaleeta etteeka ly'abasomesa the national teachers bill okufuuka nga balina digiri sebo njagala muwe etteeka ly'abasomesa obudde lyogerweko kubanga bakukuse nalyo wiki eno ne tubalemesa batandika ku Lwakubiri nebanga item quarter paper ne report nesomebwa speaker naga nti debate nji stay nze tujja ku debatinga ku Lwokusatu ne bagitumbako ne bagifumba ne bagitwa item ya 8 twagenze okutuka ku Lwokuna ngembezayo nga kitegeeza nti waliwo bye batanna bye balabye nga tebiri munsa ngoludo lwabya twaleta minority era nzikiriza nno baze honorable Joseph Sewungu shadow minister for education kubaye musomesa ekyamazima tetusobola kukkiriza government kuleeta tteeka ligamba nti omusomesa ateekwa okuba registered ekisooka kigendera kyo batugambe baagala to professionalize the education sector tuleeta omutindo mu byenjigiriza teri aganye naye twasabye government sooka otunulire ebyenjigiriza byoleetamu omutindo kubanga obukwakkulizo babutadde ku musomesa ne batabuteeka wasomeseza omusomesa omutatteko obukwakkulizo welfare yeno asomesa muti asomeseza muti atambuza bigere asula wansi wa muti oyo byonna mu ebiryoba no tebirimu omusaala gwe tegulimu naye nga bo kye baagala omusomesa kumuteekako obukwakkulizo number 1 buli musomesa ateekwa okuba registered ate okubeera registered nga tikyo oteekwa okuba nga olina degree kikwata ku musomesa gwe tugenda okusomesa from now oba ne gwe twasomesa edda omusomesa yenna agenda okusomesa ne gwe twasomesa edda wa diploma abivaamu edda alina okuddayo nasoma anti kakati olina okuddayo osome career development olina okuddayo ani aweerera ani so yeyeweerera byonna yalina obikola kakati gwe ne oba pre-primary teacher mu abasomesa buno bwana walabye muyimba abaana baffe bano bemulaba tuli embateeto olina okuba ne degree obisomesa ebyo naye n'obuuza government ono wa pre-primary gwoteekako degree gw'olina program ya pre-primary mu masomero ga government kuba yagigaana wagigana kakati odidde bana abagezezaako kuyambako private sector nayo gi frustrating so nsaba etteeka ly'abasomesa saawa eno professor Katonda mulungi ngono muzzukulu wa Mugundi wali wano nga twali twogera ku rationalization saawa eno sebo bwe tuleeta essomero etteeka ly'abasomesa tugenda kuleetawo ne gundi y'abasomesa yogamba nti it's not a commission naye nga bwogamba nti gwabo twali tulina youth the women council tugenda kuba ne national teachers council ng'erina registrar mulamba n'abakozi so tuleeta ekitongole kiramba mukomyawo kitongole ekijja ekigagga okomyawo kitongole katubabuuza bano mwabaagatta ebitongole tukendeeze ensaasaanya ate kituleeta ebipya so nsaba mmwe abannamawulire mwongere ensonga y'abasomesa temugiwadde budde simanyi lwaki wa professor tujja okugiwa obudde omusomesa aleme kunyigirwa mu ttooke na kubonaabona mukulu Museveni tukugamba sooka otereza environment omusomesa mwakolera kati abasinga babivaako beesiikira chipusi abasomesa bali ku bodaboda bavuga bodaboda kati nabadde nsuubira nti nze nafunye okwemulugunya okw'abasomesa okungi
olumu tugenda ne tufuna okwemulugunya kw'abantu kuno ne tukufuula private nogamba nti utamaguzi wa byabufuzi naye realistically ng'abafuga eggwanga lino mukyetegeerera ng'era mukolera Uganda nga temwajja kwonoona buli kimu oleeta otya etteeka nti n'omusomesa wa nasale alina okuba n'eddiguli kubanga wanasale muntu wabanga asome bulungi nakutuka mu senior 4 abanasale abasomesa nga naye abikulembedde ye musajja waffe muyingo kuba bitikka ku mutwe najja nabyo mu parliament musajja omukulu asoma n'ekyo okugamba nti abadiguli kyo kyetagisa mutwe no anti kyenkubuuza singa waddewo omulenzirenzi twalika nti waliwo omulenzirenzi wano aleeta amalala badde ndowooza nti mwe babaka wa parliament mwina kigaana bugaanyi si kugaana akireese katuwuliriza ffe tugamba kuba bano abasajja buli kimu baleese bakisse omanyi kye bayikola ku nnyanja ezimanyi nakasongole eno kyoga bagobayo abantu ku Lake Victoria omanyi kye bayikola ku bikajjo ebyo byonna obimanyi byenkulaga kakati byonna bajja babisaanyaawo ku system kati n'obwekyo mugamba tosanyuka nnyo nti Honorable Sewungu yaleese gundi yakalubye tumuyita tutya kino ekiweweeza bakiyita batya ekiweweezaako ngo obulumi bukuluma bakiyita batya yataddeko ku balaafu obulumi we bakuyita ekyo painkiller Honorable Sewungu yaleese mugamba omukulu ono ffenna ne bannansi kubanga mbwana alowooza kuba kati parliament sewo professor Honorable Namugakimanyi tebakyagiwa kitiibwa bw'oyogeraga abo baatutama abo ababaka lwaki Honorable Namuga n'Honorable Tamaguzi temobilizing within your parliament we muli bwannammwe ne mubayingiza mu endowooza yammwe mobilization etandikira mu byalo naawe oli mulonzi professor Walusimbi n'ekintu nammwe muli balonzi nga tonajja Walutamagugambe ddala kiri realistic n'ekyokubiri nti ebyo otwabiraze eggwanga n'abamu abali kachiko ka education obuswavu ne bubakwata onaga nti kakati nze ndi musomesa oba ne wemba siri musomesa ngenda kuddayo otya nkwata omuzindalo ngamba abasomesa nti nze mbakiikirira era mbakiikirira nnyo era bannaffe abali kachikako tubataddeko eriiso George tubataddeko eriiso George buli ali kachiko ka education amateeka gano ge baleeta waliwo ebintu temubakangakanga temubalemesa mirimu gyabwe tubalemesa bakole emirimu gyabwe professionally naye nze ekyanneewunyisiza nti bw'oleeta etteeka nga lino erikyusa ebyenjigiriza holistically nga minister talabiseeko watyanga twaligambye nti onabunamuga watyanga twaligambye nti abasomesa okuva kati eteeka werifulumidde abanaafuluma babe baddiguli naye bali abaafuluma bagende maaso n'okusomesa watyanga mukatadde muteeko ogamba nti abanaafuluma batandike ekkola kati abasoma kati abasoma obusomesa bagende eddiguli boolina bano abalina okweteekateeka bafuna eddiguli bawadde kiseera ki diguli agenda gifuna kati myaka esatu nkubuuza nteekateeka ki gy'otaddewo kubanga osobola okusasula abantu bano b'ogamba diguli okubasasula okuba ku level gye baliko kubanga osaba kingi nnyo nga gw'ogaba kitono omuntu omuntu omusaala it must be commensurate ku service gy'akuwa kaakati gwe odidde private partner omuntu wa bulijjo gwe ku bunasale bw'olina ewuwo sente ze basasula oŋŋambe nti gwe leeta omusomesa wa degree bw'omuleeta kitegeeza n'omusala gwe gwina naye tulabanga nti tufulumiza nnyo abaana b'ebibogwe olw'okuba nti anybody alina sente atandika w'essomero n'anoonya abasomesa n'abasomesa mukulu we baakubuuliza gwe wennyini ono mukama wono yaggamba nti okubeera kansala teweetaaga kuba wadde ekyo pulezidenti abadde akiyimba lulimi gukasa abantu bakwesiga kubanga osobola okubagenda obakiikirira okole n'amateeka obeere minisita wa wakisi ku local government babeerayo ate bw'ojja mu parliament nze sire kye neetaaga nnyo gwe jangu obakolera amateeka nammwe tulijja kati mu tteeka tulireeta kati waffe tebaleeta tteeka kati waffe kye baleeta baagala parliamentary system teri kuddamu kulonda bannayuganda mbabuulira kati ekiri mu parliament mututeekeko eriiso George musaba accountability buli teeka ly'ekisiru lijja mu kiseera kino ekyo ekigaleeta ku speed erinyerwezaga ekisooka kati kana akaseera akasigaddeyo kakutula ddiiro buli alina kyayagala okwezza ne wayagala okwenywereza kati bwebudde okuleeta kasasi nkugambye kati bana onaagenda okwetegereza eri ali wabbali w'etteeka lino ery'ebyenjigiriza bakubuulira kati kano ka commission tulina be twagala okuteeka mu banywereremu kati waliwo betwagala okuleeta banywereraawo mugaba mirimu nkugambye waliwo betwagala okuleeta banywereraawo naye nsaba owekitiibwa Honorable Janet Kataya Museveni Minister of Education nze naalibadde musanyufu nnyo ng'awerekedde etteeka lino awerekedde etteeka lino tajjangako mu parliament oyajja ate mwamujolonga bubi nnyo tajjangako nze onalose muju onalewege nga tajjangako mu parliament ya Uganda
bwe yabayita ne mugaana okgendayo yabayita waliwo ekkololo ne mujolonga ne mugaana okgenda minisita abayise abanyonyolemu professor okulekanga nawe olina akusasudde mbadde nkusaba bwe tubanga tutunuulira ensonga z'eggwanga you are talking about education sector nze naalisabye mu buwombeefu obw'ekika ekyowaggulu ke kaseera kwe twalirabiddeko minisita oleeta etteeka comprehensively ebikyusa ebyenjigiriza by'eggwanga twalirabyeko minisita waalyo ng'alituddemu eyo waliwo ensonga lwaki professor mu kitongole oba ne minisita ne state minister kitegeeza ye minisita ebisaanyizo bibiri wagguluko jesi miyingo mwagala nnyini kati maama Janet ayingirewo ddala n'etteeka ayingirewo tumulabe n'etteeka lino nga yeesowodde bweppa nti nze maama jjajja abazzukulu mujagala mukwate direction yene era byebiyenze n'ensonga lwaki ndeese etteeka lino weebale nnyo onalebo tubasaba bannayuganda tubasaba bali eyo ensonga y'abasomesa buli omu apiikinga interest kubanga oyinza ogaa nti siri teacher naye abaana baffe be basomesa kyonna kitu affecting across tetugamba nti twagala mutindo gusituke naye omutindo gusituke nga n'ebirala tubitunuddemu holistically weebale nnyo onalebo